we've been betrayed. We, not Baganda, but mostly Central. To have betrayed ye Buganda. Ni Buganda gwanga. Uganda yencha. Tulina Bwakabaka. Mudamu ne mugate tulina Bwakabaka. Yampe emitwalo 10. Nangamba otegeera nnyo. Siramu otegeera. Era nga bwe mba njaga tamanyi minu gye namusiŋŋaana. Dawinto neo Diamond Trust ya waliwo omukyala yatunanga obutabo bwe. Bwe naabanga naamwagala. Mpitawo ne mugamba nti mugambe musiraamu akwagala. Nindi amanyi wati nga tera nnyo okujjawo n'ampitako n'atuuka kujjava azaawo oba wansi ku nnando singa siriiwo bwannengera nga waliwo omwana gwagamba wayuta nti gamba musiraamu ansiŋŋaaneyo. Leero olunaku luyampa emitwalo 10 nali mwagala nga n'ebibuuzo byemubuuza era twatula mmoloka y'omwana omusiraamu awo ku Dowinton awo n'ambuuza ekibuuzo ekyo naye gwagamba nti nze Obwakabaka sibuwa respecti. Obwakabaka weebuli ne mugate tulina Bwakabaka yampa emitwalo 10 nanga otegeera kituufu nange nkikkiriza. Tulina akulira ebika bya Buganda. Uganda yencha. Tulina akulira ebika bya Buganda. Buganda. Kutuyita nze gwepita Saabataka Ronald Muwenda Mutebi Obwakabaka kuba n'obuyinza. Wano we tutudde olwaleero wali waffe. Yes. Kabaka ng'atuula Mmengo. Nga ky'alabula ebintu byonna nga yategeerera Obwakabaka bwonna. Ye yateekawo Obwakabaka bwa Kooki Buganda. Obwankole Buganda. Esomeseza abantu bonna mu nkole ba Imam Kasozi bogenda okutunula bonna bawulira bali bamutaasa Kafeero bahasani basajja balaba bakitaabwe bonna bajjajjaabwe bowulira bonna bali bagenda kusomesa nga brain evaawa. Kakati olwaleero mulina Obwakabaka ne bakugamba n'okugamba nti Obwakabaka tembuyingira mu byabufuzi nga Buganda bwe yali etuulawo kono kuteesa ye yateeseza ne central government okufuna wano ekyapa wetutudde wa Buganda myaka 9 buli myaka nga 3. Yes. Bateesa naki baali byabufuzi tebyali byabufuzi. Biba byabufuzi of course. Yeah. Kakati nze nzikiriza nti tulina Obwakabaka nga tetukkize bade kusolooza. Tulina Obwakabaka ebitundu ebyali bikola amasaze 18 tulina ebatugamba temukola ki temugenda temusala ate nzikiriza nti n'ekyo akutamali muri twali ku golo eki golo yemu n'olwalo nkikakasa. Uganda yencha egy'okutabula na kugamba gondi President Museveni singa yatukola university y'okusomesa abakulembeze ba Africa. Yali badde singa college mu nsi yonna eri Uganda nga basomesa kimu kutabangula nsi mudobonkanya motiesi ne mugifuga emyaka 50 ng'abantu bonna bali awo mukola ki kubakati bannayuganda bali wano bwe bati tewali amanyi wakwata Katonga ekikonda akikuba wa Katonga owa DP ekikonda akikuba wa DP nupu etteko standiso zikola ki oziraba ale kati nupu baagala kuba bisatu Kibalama agamba njagala kibiina Mpuuka nkyayagala ekibiina era bagenda okugera 2026 kikola bagamba ekigambo kirimu nti bakyali mu time enkyamu bakyali mu ssaawa enkyamu ekifo ki Kyagulanyi tannaggwako. Uganda yencha bw'olaba ebigambo Kayinda atafere byavaamu si birungi kitegeeza n'omwana we ajja kugoberera taata we mu mbeera bw'otunuulira Muzeeyi Nadduli. Yes. Kati akaana ke yaleka bwe banaakasomesa ne kababuula taata waako yafa atya n'obutambi ne busambibwa agenda kuba na mutima ki ate bukyaliwo tebusamu nakugamba nti fe abaana abafu bajja bakubanga engolo nga tebamanyi lwaki babakuba engolo batwesonsa akolaga nti akakadde ako kekatuleetera ebizibu oye mwana waako omwana naali emimbiri nga tagikola ki nga tagitegedde. So is the time now His Excellency President Museveni okuvaayo ajja eri ensi akole shore gyokka gye ensi kyemwetegako bw'amala okukola shore asabe ekisonyiwo Likiyosenso nibeerewo akyalemeddwa ebbanga lyonna simanyi kiki ekiri emabega butamanya intentionally kuwabula ku mikutu emigatta abantu abaana otuuka haji n'ogamba bannange yesikiriza mu kuvuma naye n'ogamba obusungu bungi ku nguudo tebazze naye ne bwe bazze okugira mirembe n'oyiwayo amagye naki bw'atasolvinga kintu ekyo haji emyaka 5-10 egijja n'ebyateekateeka kaakati tetulina mirembe mu maaso. Uganda yencha wano yaleta Katikkiro eyali azze nga ye azze kubanja bubanzi tayaga sinakusaba omumanyi ali wano Kiwato yani Muzeeyi Muliika ye tajjangako na mirembe era singa Katikkiro oyo yaliwo singa Buganda tekola ki singa teriiwo kubanga ye tayagala gamba asaba kyosaba ki nange sikiriziganya na kyonsaba nenga ate mutuufu ge mazima nze nange sikiriziganya na kusaba ani gwe nsaba
byosaba bibye oba bibyo. Exactly. Kakati ebyo byonna ani yamujjawo Uganda y'enkya ne bajja bava Rwamata ne balumba ennyumba ya kitange ye nnyumba mu Bubende district yakubwa flat omanyi okuba ennyumba ne mbanga gye mwera kitange olwaleero emyaka 40 tafunanga ku bbaati ayinza okuba musanyufu oba olowooza nti alina fitina nze kamwa kwogera amaanyi gange n'eggaali gye namuvugirako omukulembeze w'eggwanga baagitwala n'alibadde era sigifunanga n'enkola risiki nga nfubutuka ekibuga nga bwenzija e Kampala bwenkima eddagala bwensinikinga sigala mutwala ekasejjire wataddeyo kanyangola bwentwala omunnyo kubanga ebyo bintu byali bizibu nnyo nga tebifuna omunnyo okuleeta omunnyo kintu kikulu nnyo okuleeta sigala nga kintu kikulu nnyo ngoba wamaanyi nnyo ngule bomba nga mukaaga naye nga nzija nzigabirako abasirikale saanywa kusigala era ne bonteeki nga sina siga naye nga lwengenda okutuuka ku musirikale omuntu ne nguteekako ogera bwati naakisa n'omuwaaki omuntu ngenda okutuuka eringa ebbomba ezibadde ng'omukaaga ng'olina mu bomba 3 n'otuuka eyo ensi neekuŋŋaana abakulu bonna ne bakuŋŋaana lwakunywa kaki lwakunywa kasigala ennyumba yakuba neggwawo risiki gye nakola yonna nenkwatibwako nengenda kalabba emirundi 2 omusajja yali anzitidde Rwamata omusajja mukuma mu lefutananti bamaze bankutte bantutenze navuga mu 7 mungu nantaasa omukazi kubaali bakutte bamujja mu kyalo waffe bya Katonda munyarwanda yantaasa nenkwatirwa e Katuma mukwano gwange owa UC yali namba 2 Samuel Nakabaale yantaasa okitegedde 40 years nange ndi mukweyiya buki bweyiya kakati naye nze my side ze munakibuga yanguwa nze nayanguwa mangu okumanya nti omugugu gwe nabuukira temwali mu byange neweeyongerayo era ntambula era nze siina kyenjagala ku bugagga bwagana naali badde mugagga nnyo kubanga system nagireeta njibaddemu mbadde mu kibuga n'ebyokukola mbimanyi singa amasobodde okubeera supported from the system saagifunako sigamba nti simulabangako waliwo okuwuza n'ogamba nti walemererwa namulabako era nangamba sirika nimuvaako President Museveni yes 204 we've been together mu conference center ekyo sikyabulimba nali naye nga tuli kwezo issue sigumu nina abaana mikwano gyange abava mu State House bagezezzaako kuba tulubantumya naga naye okakasaka nja kutwale wa muzeeyi naye buli gwowe namba taddamu kkuba naye nze era omuna muganda naye toyinza kuntu lwono omugamba ajja nakusiba nambuza lwali nemuka tatwagala yatukyawa kyennamugamba omwana naye taddanga muna kunkubira ssimu naye nga mukwano gwange naye ate bwansanga ku street yayinza okumpa emitwalo 10 kubanga obusobozi abukola ki abulina era agera mbuze medi oli otya jangu nakuwa 10 banakuwa nakakadde ayinza okukakuwa okitegedde kakati obwo bwe bunyiivu abantu bwe balina nze siina bunyiivu erinnyo Museveni omuntu ategeera omanya mangu n'omanya nti eno gemu yatukola ki yatusala yatuva mu ngalo iyi gemu si yaffe musajja yali abalabi bye tutategeera banadduli balemeddwa bulemu okumanya nti they've been used and dumped. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7 824 noti 79 oba noti 773 26 588 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya.
Kale abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mwebale kubeera nga mutugoberera n'okutuwa feedback obubakako bye tubaweereza era mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kugoberera mukutu guno era mwebale n'okusaayo ebirowoozo n'obudde okuwuliriza puroguramu zino. Nate tukomyewo ngera bwe twabasuubiza ndi ne Haji Muhammad Kizito Karole tugenda kuba ttooki mu nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu nnyaffe Uganda omuli ensonga y'okufa kwa omukulu Yohana oba Yosefu Tamale Mirundi ettaka oba kasasiro eyabumbulukuka natta abantu kati omuwendo gugenda gweyongera naye betwakamanyako basukka mu 30. Tujja kuba ttooki mu ekibiina ekipya kyandibalukawo ku mukono oba ku sayidi ya FDC ekiwayi ky'e Katonga okusinziira obuliro bonna obuva e Katonga omukka gunyooka gulaga nti wandibaawo kala eza bbululu n'enjeru ezandibeera mu kibiina ekijja ekigenda okuwandiisibwa essaawa yonna naye bo abakulu bakakasa nti basazeewo era bagenda kutongoza ekibiina ekijja bali mu Delegates Conference. Tujja tununako ne ku okutalaaga oba enkuŋŋaana za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kye NUP okusukka mu ggwanga Uganda oba emitala w'amayanja eza diaspora gye bavuddeko yabadde mu United States of America mu Chicago kakati ali mu Canada wonna akyali mu Europe. Conventions zino zigatta ki ku struggle ya Uganda n'enkyukakyuka ya Uganda so z'ensonga ezo ennya ze tugenda okutunulako n'ebirala nga bwe binaabize mu program. Haji nkwaniriza nnyo era nkubaza otuwa akadde nate olwaleero nsaba osooka namusize kuba tugobera ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tugere mu maaso ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi gye muli omukulu wa mala nkyaza yes kubaako byetuteeka mu ggwanga lino netusobola okugamba tuwabula naye okusinga obungi ffe ebintu byetwogera nze sibyogera nti nina fitina ku muntu yenna naye njogera ekintu ekiteeka okubeera kyekirina okwogerwa alina okubeera n'ekintu kyalina okuba nti kyali oba kyateeka okukola so si kyayagala okukola nga kyayagala okuwulira bintu bino mutwale nnyo okuwulira kwa buli kintu si buli kyetwogera kyekituufu naye kati ku bintu olwaleero byoyogeddeko ekipya kyongambyeko kyekyatamale Mirundi okufa tekiriiwo naye ekyakasasiro ebadde puroguramu yange emyaka mingi era abadde bangoberera ennyo bagenda kwewuunya nti bye nayogera byebiriwo olwaleero. Tutandike ndowooza mu bufunze obw'ekitalo ku kufa kwa Joseph Tamale Mirundi simanyi kiki kyoyinza kukwogerako yaziikiddwa n'okuziikibwa kyakusaalirwa nnyo nti mu kaseera kafiiriddemu ng'akyakukkuluma eri ekibiina kya Zaaweereza ne mukama we gwa Zaaweereza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bye bamukoze byazzayogera ebingi ennyo engeri gye yagibwa mu State House okumutyoboola okumumanyiira n'okukola kutya. Ezo ekibuzo ekikulu kye tuyinza okwebuuza essaawa eno yene enkola ya Pulezidenti Museveni kozesa omuntu n'ekirala bw'abeera omugezi amagezi gakomewo afulume State House nga takyagalina oba ministry yonna gyalimu position gyalimu abeere nga takyalina nsa ensa gye yajja nayo amagezi okwetengera nga takyabirina yenkola y'omukulu kyekigendererwa kyo. Kati kamala okwogera kanzireko emabega bw'otomanya gy'ova tomanya wooli tomanya woolaga weguli. Ekisuubuzo ekisookera ddala inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kibi nnyo okuvibwako omuntu kubanga eno y'enkomerero ya buli muntu kasita ogenda kiba kikoze eki kiba kiwedde kati kiba sigadde kusinga eri Mukama Katonda we yakutonda n'okukola ki so kitalo nnyo abaafiiriddwa Tamale mikwano gye kibi nnyo n'ab'eŋŋanda waliwo manyi Tamale Mirundi abadde alina ebintu bisatu waliwo fayiro enewagala na fayiro eyo ng'erina ensonda ezi satu oyinza okukwata wakalabako ne bwewagala kaba ka fayiro kawagala amajambiya kawagala obwambi kawagala kine kaba ka ensonda satu wake twalise nga akadayimoni kaliko ensonda ezimeka Tamale Mirundi abadde alina ensonda satu abadde alina paati ennungi ennyo
alina paati embi ennyo, abadde alina paati ya wakati, abantu batamutegeera bo ne basigala muleka nga tebamukoze eki nga tebamutegedde ne bamuleka awo. Bintu bisatu bengenda okwogerako. Ekibuuzo kiri Tamale Mirundi obadde omumanyiiko ki? Tamale Mulungi bamwogeddeko ebintu bingi naye nze kyembadde mumanyiiko nti natandika okugoberera Tamale Mirundi n'okumutegeera yali CBS. Abaami abo baali ku CBS Tamale Mirundi oyo y'omu ku bantu abakyamula ennyo era be bamu ku bantu abaali bakakasa nti Tamale Mirundi one day one time ayinza okubeerako ne Katikkiro wa Buganda. Ebigambo bye yayogereranga ku ki? Ku CBS. Teyali musiru, Tamale Mirundi tabadde musiru. Ayinza kubanga atandise kubeerako obuzibu okutandika okufuna okwogera ebitategerekeka nga atandise eno gyamalidde. Kubanga kyensooka okumanya Tamale Mirundi y'omu ku basajja baasooka okugenda okukavalinga abayeekera ba National Resistance Army. Tamale Mirundi yajjayo NRA, yes. N'asisinkana General Salim Sale gwe bayitanga Rufu ebiseera ebyo. Rufu kitegeeza Walumbe ku saidi ya gavumenti eyali erwana ongerwanyisa ki Salim Sale yali Walumbe gye bali kubanga yali muzibu nnyo gye bakola ki gye bali. Ekyo wamala okumusiŋŋaana ekyo kyali kintu kikulu nnyo. By time ojja n'ogenda mu nsiko n'okavalinga omuntu n'omwogerako n'okomawo gavumenti efaanana bwetyo kubanga gavumenti eyinza okutuukiriza naye tekola ki naye tekwesiga naye kutta. Tamale Mirundi yakikolako. Ekyo bwe kimala okuggwa n'akikolako Tamale Mirundi namulabako nga bali President Museveni atuuziza olukuŋŋaana ndowooza lwali ggulu akakasa bwagenda okumalawo kkoni. Tamale Mirundi ye muntu yavaayo n'aga tosobola His Excellency ekyolimba ne babeetinga obukadde 2. Sebo ye muntu eyawangula ku Tamale Mirundi one on one. Tamale Mirundi yawangula ku President Museveni one on one wadde tawangulwa naye yo goolo nagimuwa Tamale Mirundi. Yes. Ye muntu yekka gw'olabye mu ggwanga Uganda eyagamba President Museveni ekyo tokisobola kubanga yali asobola okusigala awo n'agamba nti ono musajja atulimbye tayinza kumala wandi. Yamugambirawo face to face nti olimba tojja kusobola kikola ki. Kakati yali amaze okutegeera emabega eno kubanga abadde anoonyereza nnyo kubanga olutalo lw'eggulu erwo lwalimu abajenero abamu nga basuubuzi abamu basappulayinga abakola kinga tayinza kukkiriza olutalo olukuggwawo. Tamale Mirundi ayinza okuba yali yesigama ku ekyo nti ono byayogerako si yalwana eriyo abakola ki abateeka mu kukola. Kakati ono byayogera tabikola ki twakakasa nti byali ayogera Tamale Mirundi yali omuwanguzi yamusiba era n'amulya oyo Tamale Mirundi. Kakati awo nensigala nga mpa respect Tamale Mirundi. Tamale Mirundi be bavubuka nga leediyo ya Buganda etandise okubeerawo okwaliko Mulindwa Muwonge yayinanga programu wamala sirowooza nti wagiwulira bagiyitanga ekijjomanyi yali ya Mulindwa Muwonge ye mabega naye tetwebakanga. N'olunaku lumu twamweraliikirako alina lwe yalumba kayinda otafiire ntukkiriza Tamale Mirundi gundi ono Muwonge tafuluma studio. Baali baana bamaanyi nnyo ne bajja baleeta Tamale Mirundi nga ku leediyo ko kwali tulirako Namboze musaluutinga kubanga abadde mukazi nga musajja yatuulanga mu puroguramu z'abo abasajja nga musajja ebirowoozo n'abireeta abamu n'abawiininga ng'ali nabo era n'afaamu n'okubeera okuyitibwa Madamu Teacher ng'ali ku puroguramu y'Akasibante n'abaana balala bangi ababeerawo bonna ne kati taamu bwetuuka gavumenti yatandika okulaba nti epuroguramu ezo zaali zirina kye zigattako buli ddakiika ku Buganda n'okukyusa abantu mu ndowooza. Nga bw'otomanyi nti omuntu omugezi yenna anoonya okusaanyaawo ebirala alina engeri gy'abeeramu omukujjukujju. His Excellency yayingira Mengo n'asooka akuulayo abamu ku batandisi ba leediyo. Gundi yagenda n'akola leediyo ye Peter Sematimba. Yes. Yali mpaji nnene nnyo. By the way si yatandika leediyo naye y'omu ku bakozi abatandika ki abatandika leediyo naye abantu bagamba nti yalina yiye ne bamugoba ng'aguze leediyo ye abatereddewo leediyo n'abagoba no abantu bakitegeera y'omu ku baali abakozi abatandika ki yali musajja mugezi CBS najja ng'awandiika abantu n'aleeta ba Medin Sereko Sebuliba n'aleeta abantu abo bonna baaliwo. Kakati bw'amala okugenda oyo n'agenda n'abantu first 11 almost n'agiriya yakola super Pasituwati Mutebi mulimu Simaya Bamufumba mulimu gundi oyani
Mulindwa Muwonge n'abalala. Lasta Rob teyakolayo Keno Lasta Rob MC ku CBS. Simanyi bulungi. Okay. Bonna n'abakola ki? Yakolayo. Batandika yakolayo. Bonna n'abakola ki? N'abatwala. Kati batandise okunafuya ki? Batamali Mulundi basigalawo. Tamali Mulundi basigalawo. Ndowooza ne baga nti nono alina okukola ki? Kugenda. Ne batuuka ku ntegeregana ne gavumenti. Tamali Mulundi yabeeranga ku CBS n'avaayo n'adda ku leediyo endala n'avuma n'akomawo. Era Tamali Mulundi okuva ku leediyo abantu bakitegeere Buganda teyagoba Tamali Mulundi ku leediyo. Abavubuka abaali bakulirwa ba Sewanda gyabo nono Sentamu Sewanda gi waliwo omwami omulala so kati yali RDC yani oba yani awo kati RDC naye ali awo agenza afeedinga be balumba leediyo Tamali Mulundi bamuyisa na manju teyadda nga baga nti lwaki otuvumire otuwanira wano ate bwe ddyo tukola ki naye ngolo yamala dde okulya oba yamala dde okukkiriziganya okusala eddiiro najja n'atandika okukola neki bw'atandika okukola ne gavumenti abantu bannanga okufa kwa Tamali Mulundi kuyigiriza abantu ffe twayiga dda nti okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Tamali Mulundi tabadde musajja musiru era President Museveni oyo yali amwagala ebigambo yalina bingi ekisookera ddala. President Museveni muntu era nga batuula ababiri bujja okisibwe naye bumukola ki bumukwata ng'omuntu. Ekyokubiri Tamali Mulundi yatuuka kussa ng'essimu eyiye agikuba butereevu ku pulezidenti ne pulezidenti bw'abayaga Tamali Mulundi naye amukubira buki butereevu. Kaakati bwe yatuuka ku sseeryo n'ayisa n'amanya nti abalangira mbakoze eki mbayisizza ne batandika okumutunuulira. Agenda first advanced parties gende Bulaaya yakiyalingako n'enkiiko nga minisita Mulamba n'akiyalinga olukiiko. Yes, Kenya lukiyalinga as a minister nenga press secretary. Exactly. Naye ng'ekifo akijjamu n'amagezi agalina agakola ki? Yes. Ate nga bw'aba akituddemu akubazza wa mukama we n'atandika okweyita embwa yawaka. Naye embwa yawaka terina kuluma baana. Yes. Ekyo kikulu nnyo olimbwa yawaka era olimbwa ya Museveni naye toluma baana be. Kati yatandika okuluma abaana enteega. Kati abaana bano abali mu gundi owo wabeerawo ofu abakadde bye batuzannya naga nti omuzeeyi bw'aba yeebase nti osindika emmotoka tugisindika nga tugenda mu mazina kayingiddeawo takola ki? Tamali Mulundi yaliwo ng'embwa etekkiriza mwe kusindika ki mmotoka gifulumya. Bano abaana baga nti ono ategeeza ki? Fe okuvuga okufulumya emmotoka tufulumya ya kitaffe lwaki atukola ki? Atulemerako ne batandika okumusabotaaginga mu mbeera embi nnyo ne bamuzannyamu obutambi obutaali butuufu ne bamukolako akatambi kalungi nnyo ndowooza wali obutambi nga bubiri nga bubi nnyo. Akamu kakavuma pulezidenti mutereevu akamu kavuma maama. Kati President Museveni butambi bwe yawulira naye Tamali Mulundi alina ekibuuzo kye yamubuuza n'amugassebwa puroguramu ki eteriimu moderator kubanga akamu kaavuga ne kagenda nga tekaliimu abuuza bibuuzo nga babutemye butemi bugenda abuuza ssebo ekitiibwa puroguramu ki etebeera mwani moderator. President Museveni si mwebafu yakitegeererawo naye yamugamba ekigambo n'amugamba Tamali Mulundi nti omusota mukambwe ate guba gw'amaanyi nti niye obukolwa bugwetayirira bugukola ki bugulya. Mulundi musajja Muganda ate mugaze mu kumanya n'Oluganda alutegeera nnyo yakimanyirawo nti wano nkoze eki mpedde ne gwe mbadde etwalanga nze mudimbu hayi naye akoze eki kubanga bali baana ye tekyasobola kukola ki kubabeeramu bw'atyo n'afuluma State House ne bamuwa ekifo ndowooza kyali kyenkana ekya full figure okuva ku maanyi gye yali ekifo kye bamuwa kyali kyenkana ekyaki naye ategeera mangu yamanya nti this is a demotion. Oluvannyuma lw'emyaka 13 gye yali aweereza n'abeerawo ng'aboggola buli kintu kyonna ng'asuubira bajja mumukola ki naye bali abaana tebayinza kukkiriza kudda ne pulezidenti akwetaaga nnyo naye akulaba tokyalinawo okola ki kubanga woyita omutuukako oyitamu ebyo ebikonge talina nnyo naye time kutuuka kubeera nga abaana be bamutunuulira ki kuba abaana bajja kujja is a human being. Omwana ajja kujja ng'akubuuza nga takwagala kulaba yadde oli pulezidenti tume musajja wo ndawo wamukomyawo ebintu bwe bitu bibeerayo munda Mulundi agenda abikole naye ng'ekyakikugamba omumanyi ye mwana asooka ye mwana omukulu. Owokubiri naye akugamba ekyo maama akufumbira emmere naye ayogera ki
nego omusajja go bacho omusajja natuvuma nga bonna ku bunaku era gwoleta tolina bakozi balala kati president yabituna nabira tebikyakola ki tebikyasoboka kati tamale mini atakitegeera titakyaddawa mundeeri yavaayo kakati ekyokufa kya tamale mini kiyigiriza abantu bonna abalina ebifo ebinene babikuwa olina okubalansinga olina kukola bya Edward Kiwanuka Sekandi kakati tamale mini bw'atumala okutuuka eyo n'amanya nti kigambo kye kisinga okuba ekyamakulu nti system esinga kuwulira kuvoola Buganda ogwo mulimu yagukola for sure abantu abamuwakali nti yava mu Buganda abapapalimba kubadde kuvoola kwogera mazima no mulimu amazima kakati fena tuli wantu yinza okuba nga Katikkiro ayina ebintu byetumulaba tugati Katikkiro ono bintu bino byakoze si bye biki n'ebigambo ebivuma Katikkiro tubirina nati tekigwanidde kumuvoola kubanga nze nkakasa kabaka wange bwe yali alonda Mayiga yakakasa nti muntu we bw'ali mukowagera mukola ki buli wenvuma Mayiga mba nvuma kabaka ekyo kimanyi watu kimanyi bweguli kakati ddala bw'ovuma akasajja kawolutwe kawaki oba nempulira nze basi tekinsanyusa ng'Omuganda respect kineetaagisa kyekigambo kye nagamba kolala nti nze nanyigira President Museveni lwe yayita Obote Swine ekyo sikyansanyusa kubanga Swine ye yakuteeka wooli. That's the reason why you are president of this country. You couldn't be. You are coming from the poorest family. Niyo musajja yakuwera coming na kuumuli mu nsanvu mu Haji Toze ntamaye emirundi yabadde n'ebirowoozo ebirungi ku Buganda ne criticism ennungi naye nga zidelivaringa bubi. Ebisinga obungi tebibadde birungi waliwo ekintu kibayita twekisize. Okitegedde? Kibayita ki? Twekisize. That's the reason why mubika bagamba nti abondamu mu nnyumba muyingire. Lwaki tebayita bazze kulumbe mwenna? Abaana b'ennyumba mukole ki? Waliwo ekitajja kujja mu mmwe n'abako temuyingira public eno bweguli kakati mulimu ebintu byabadde ayisaawo ng'ekigenderwa kusanyusa sayidi ekyo for sure sinza musonyiwa ku ekyo kyali kikyamu abadde abirina. Ekyokubiri kankuzeeyo emabega omukulu Peter Mayiga ekyo kyange mu ndowooza yange si kya muntu. Omukulu Peter Mayiga yajja n'ayagala nnyo natambuza ettaffaali n'alikuba 100% mu Buganda n'alitambuza mu kingdom zaffe endala zonna mu Nkole mu Bugisu mu n'alitambula n'alitwala n'alibuusa ensalo erigenda ebweru w'eggwanga era n'alikola bulungi nnyo. Bw'amala okutambuza ettaffaali eryo yakwatayo n'atandika okubeera nti mu Buganda amaze okugenda ku 90% oba 85%. System ffe tutunula ne tugamba Mayiga musajja muyivu, is a lawyer, is a younger man, very understanding, influence mu Luzungu talina kyajobojaamu, ya muwandiisi wa bitabo. Kuba omuntu yenna bw'aba awandiika ekitabo ne kigulwa n'okwata emitwalo 7-10 n'ogula ekitabo ky'omuntu muwa respect. Yes. Tomunyooma. Ekyo kyokka ky'obasooka weepimireko. Nalinguze ku kitabo kya Mayiga bwe basa akigula bwe nakisanga omuntu kyansanyusa kisoma eyo respect yebaawo. Kakati Mayiga bamala omuntu namu ekyo system yalowooza bwe basi kyekyali kituufu bansonyiwe ne system yalowooza omusajja ono bw'amala agwa akazoole n'ava gy'avudde n'agamba nti ngenda kuba president tugenda mukola tutya kubanga by that time Kyagulanyi teyaliiwo. Yes. Nga bw'amala n'agamba neesowoddeyo kuba president Abaganda ng'Abaganda ebitundu 9-10 yali abitwala. Abaluwoliza mu Bwakabaka mu bitundu ebyabalala yali abikola ki? Abamwadima yalinganga balooya n'abantu yali abikola ki? N'ensi z'ebweru. Kakati system eno egenda kulwanyisa etya ekkundi lya Buganda kubanga Buganda ly'ekkundi lya Uganda. Katonda bw'aba atonda omuntu amutandikira ku kkundi. Bw'oba onoofuga eggwanga Uganda gonza ki? Buganda ly'ekkundi. Nega nti omusajja ono bw'agenda bw'atyo tugenda kukola tutya? Ne bwe tuba tugenda muwangula damage gye tugenda okuleka ku nsi eno tukoze tutya tufuneyo abantu bamutandike tufuna abantu omukubo gwenkakasa abadde mirundi n'amukuba flat down. So mirundi abadde ng'amukubira ku ki? Abadde ku mulimu. Yes. Okukuba Buganda. Yes. N'akuba Mayiga ng'amukubira ku kyapa. Kyebayita ekyapa olwaleero Uganda gavumenti egakiteesewo land fund kugulira bantu ki? Kabaka akugambye Mayiga ng'ayita Mayiga mugende mukwate kyapa ki? Tazze gamba nti buli ali ku ttaka lya Buganda mwenna mufeeku wabula agambye mukwate ki?
teri avuga boda nga talina lisiiti yaayo ne bwe baya miliyoni emu. Yes. Gwe wamala w'osubidde okuteeka akayumba ak'emiliyoni 5 genda mu maaso lwaki toyagalawo kyapa? Ne bamukuba bubi nnyo. Ne balowoozesa abaana baffe n'abazzukulu baffe n'abatategeera kitonotono ti nze ne Muganda ttaka lya Buganda nfunako otaliizi. Abayindi bagenda 7 bakomyeyo ne bagula ettaka baligula nusu $2,000 eza dola bagenza okukoma batunda myezi za dola 10-15 because bagenda neki ettaka lye bali batunda mu Kampala lyabwe si lya Buganda lyali lya Buganda. Lwaki balitunda kuba bagenda n'ebiki kakati gwe lwaki baganda kwata kyapa mu ngalo n'okola ki? Ng'ate waliwo emabega ekyali kigamba nti ttaka lyonna liri dormant gavumenti egenda likola ki? Genda kulitwala eri ezzerere. Buganda yokka si yasalawo okukwata kyapa mu ngalo. Kyaki zonna genda otunulira amataka genda awo ensambi agenda emukono genda wali eri eggaba zonna zaalizinga. Ettaka lyabwe libeereko n'ebiwandiiko abalijja mu maaso balisanga awo nti baakugwa liizi eno ogwo omulimu n'agukola tutamala emirundi n'akuba kyapa mu ngalo ng'akiyita na kyapa mabega. N'akuba ettafwali n'amukubira ku masiro n'amukuba left right center. Naye respecting omukulu Mayiga oyo sisitimu ye mu kutegeera kwe yagezaako nnyo okwewumbako ng'omuntu n'ataleeta ntalo za social media natamala emirundi si yeyeka yamukuba n'akubwa mutowe Gasumba bubi nnyo n'akubwa muganda wange Muzaata n'akubwako balumbu yaabo ba Isima abo balaba Isima bali Sweden be basooka okubeera nga bayiri bubi nnyo gavumenti bali ku mikutu bapengepenge ne baganda mmwe mujje wano nabo ne bajja ne bataliko okukolera system pengepenge yatya nenga naye mbakumugamba nti sokodde wano waliwo akantu bamutuuzaako mu meeting ezimu naye pengepenge alinga enkofu yekengera ne bwe bafwaza emudduka teiza mutya pengepenge yekengeraga sijja kuvuma kanve mu kuvuma gavumenti oba kankendeeze naye sijja kgenda ye yakola ki yekengera kati ne bavuma Mayiga left right center nga mulimu nengolowooza kiki because bakatikkiro babadde bangi ku mulembe omutebi mu bantu bonna mu bakatikkiro bonna olowooza lwaki katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga ebimu criticism yes nange sikanya na kuvuma kuvoola si kirungi mu mpisa yaffe eya Buganda ne waliwo tamale mirundi byabadde ayogera ng'olaba bw'oba ogenze ebuziba ogwanidde okubuuza ebibuuzo ebisinga bya accountability ekisooka kimu ekya amasiro ensimbi zasoloozebwa okutalaga eggwanga lyonna nene okutuusa kati bakugamba beetaagayo obuwumbi obulala okumaliriza amasiro agatutte emyaka kumpi gyonna gyabadde katikkiro of which bw'ogenda mu maaso nodda emabega bajjajjaffe bazimba amasiro ago n'emyaka 10 tegyawera oba tegyasukka na mu gino mingi ekirala kyabadde era tamanyini kyadayogera administration yemme nkulemberwa katikkiro engeri gye badde ekolamu emirimu ng'agiraba eringa etambulira ku muntu omu ebintu nga badde bitambula onajja nacyanga system n'ebirala bingi byazze ng'atunuulira waliwo kyazza ayogerako naga nti omukulu oyo nno mumwetegeeza kuba bino afudde azze abyogera myaka nga 2-3 ku social media eno nti abalowooza ndooza yakigamba baani bazzukulu ba Buganda nga bagamba nti mmwe bye mulowooza mugamba nti simanyi mulwanira Bwakabaka nakinenze mbadde mu State House ntunuulidde President Museveni ne Kabaka bano bassa kimu bano banywanyi ba mikwano era yavayo naga nti katikkiro gwe mugaba biki bino ebintu azimba ekintu akulaga nti mengo ya opposition ate ng'emabega si bwe kiri kakati ekyo otagenda walajjo okulaga nti abadde alina ebirowoozo byakiikirira ebikulu omanyi obukuusa bungi ate wamala weebakanga nnyo n'olowooza that's the reason why I'm trusting my head akagambo kongambye nkafunidde wano akugambye abadde buli kintu kyonna akiddiza emmengo yekamala byonna administration agikoze eki Buganda yenkana Uganda Buganda pakapaati ka Uganda sibe kiri tulina Bunyololo tulina Ankole tulina Busoga tulina Bukedi tulina Nozani tulina Bukisu kano ka party tulina eggwanga libayita ki yayo statement giyagamba mukama we eriwa yonna kyoyogerako ekiri emmengo kyekiri Entebbe President Museveni is Alpha and Omega kituufu banedda
kituufu we guli abadde advisor we muki mu nsonga z'amawulire lwaki tekitugamba leeta akatambi ng'amugamba lwaki okigamba eno okubeera for sure kali kituufu ono Mayiga afuse bubi ne President Museveni yes president wa ggwanga Uganda yes ne bohola agiggula lwaki okitunuulira ku Mmengo yokka mu national issue n'otokikola ki nendooza azaabi addressing nga Haji ebyawa azayogera nnyo ku ngeri eggwanga gye kaleeta akatambi nga kaleeta oleeta obutambi bwa Mayiga ng'atunuze omututu kuki ku Mayiga oleeta akatambi ng'akatunuliza President Museveni Mayiga ebintu bingi byakoze bitatambudde bulungi naye asanze obuzibu bungi ate nkukakasa omu agenda okusinga okusanga obuzibu obusinga obungi ye Katikkiro agenda okudda mu bigere bya Mayiga mmwe mwennyini mukyali bato muli tusanga Katonda bw'aba atwongedde emyaka aga muli tusanga gye tubadde tuwangaalidde nti akazeeyi kadda wanti gyekali eyo akyasobola okwogera kantuukeyo nga bwe mulumba Nadduli kati Nadduli musajja mukoowu naye obwongo bwe mumutuuza obulungi mujja mumukwatiridde okufuluma ki ennyumba mumutuuza olutereera n'atandika okuyiwa ebigambo ebyamagezi bye mutakola ki bye mutalina naffe muyinza okujja mubikola ki kijujja nti kituufu mirundi obadde oyogera bino naye gy'obadde osinziira byongo bali tubya addressinga nga obadde okola ki addressinga bino ekyokubiri nze sironanga Mayiga bw'abanga Mayiga alina ebintu byakoze ebingi ebiteetaagisa nja kukizeere Kabaka wange atunule mu nsonga ezo wabanga aliwo ebitali birungi akyuse Katikkiro kubanga Katikkiro yabakyusa wano yaleta Katikkiro eyali azze nga ye azze kubanja bubanzi tayaga sinakusaba omumanyi ali wano Kiwaatu yani Mzee Muliika ye tajjangako na mirembe era singa Katikkiro oyo yaliwo singa ne Buganda tekola ki singa teriiwo kubanga ye tayagala gamba asaba kyosaba ki nange nsikiriziganya nakyo nsaba naye ng'ate mutuufu gemazima nze nange nsikiriziganya nakusaba ani gwe nsaba byosaba bibye oba bibyo exactly kakati ebyo byonna ani yamugjawo Kabaka yatunulamu n'agamba nti ebintu bitambulira okusinzira tutema amabidde netugabikka netugassa ntusagasogola amabidde ga Buganda mabikke Kabaka yasawo n'agamba nti nja kutambula n'ekyo katutambule n'ekyo abaliddawo Basemakayokiro balituusa eggoolo mulimu bye tasobola kutuusa kati bwe tuba twagala okutuusa ebintu byonna kati Bwakabaka tuveeyo Emmengo tuddeyo tubanje bubanzi tukwate muli zaffe tugambe nti twagala byaffe so ajokkanya n'abagamba nti ye Tamale Mirundi yasindikibwa ku mulimu abaddeko paati yemu kyegambe nti abadde alina paati bbiri nze paati Tamale Mirundi mumanyi nnyo nze Tamale Mirundi twasingagana emirundi ebiri wansi ku Dowinton yawo yambuza ekibuuzo naye musiraamu ogamba nnyo nti Mmengo eno sigyetaaga tulina Obwakabaka muddamu ne muga tetulina Bwakabaka yampa emitwalo 10 nangamba otegeera nnyo siraamu otegeera era nga bwemba njagala Tamale Mirundi gye namusiŋŋaana Dowinton Diamond Trust waliwo omukyala yatunanga obutabo bwe naabanga naamwagala mpitawo ne mugamba nti mugambe musiraamu akwagala Mirundi amanyi wati nga atera nnyo okujyawo nampitako natuuka kujavaaza oba wansi ku Nando singa siriiwo wannengera nga waliwo omwana gwagamba woyuta nti gamba musiraamu ansiŋŋaaneyo naye olunaku luyampa emitwalo 10 nali mwagala nga n'ebibuuzo byemubuuza era twatula mmotoka y'omwana omusiraamu awo ku Dowinton awo nambuuza ekibuuzo ekyo naye gwagamba nti nze Obwakabaka sibuwa respecti Obwakabaka weebuli ne muga tetulina Bwakabaka yampa emitwalo 10 nanga otegeera kituufu nange nkikkiriza tulina akulira ebika bya Buganda katujje temuvaawo katujje mu kitundu ekyokubiri nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu buffe bwa bulijjo oba nga buluyita social political and economic oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi waliwo comments oba emitwalo 2 nga omutali comments
n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindo. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Haji tugende mu maaso. Mu Buganda tulina akulira ebika bya Buganda. Tuyita nze gwepita Saabataka Ronald Muwenda Mutebi Obwakabaka kuba n'obuyinza. Wano we tutudde olwaleero wali waffe. Yes. Kabaka ng'atuula Mmengo. Nga kyekibuga kye. Ebintu byonna nga yategeerera Obwakabaka bwonna. Ye yateekawo Obwakabaka bwa Kkooki Buganda. Obwankole Buganda. Esomeseza abantu bonna bonna mu nkole bayimamu Kasozi bogenda okutunula bonna bonna bawulira bali Bamutaasa Kafeero Bahasani basajja balaba bakitaabwe bonna bajjajjaabwe bowulira bonna bali bagenda kusomesa nga brain evaawa. Kakati olwaleero mulina Obwakabaka ne bakugamba n'okugamba nti Obwakabaka tembuyingira mu byabufuzi nga Buganda bwe yali etuulawo kuno kuteesa ye yateeseza ne central government okufuna wano ekyapa wetutudde wano wetutudde wa Buganda myaka 9 bule myaka nga 3. Yes. Bateesa naki baali byabufuzi tebyali byabufuzi. Biba byabufuzi of course. Yeah. Kakati nze nzikiriza nti tulina Obwakabaka nga tetukkize wadde kusolooza. Tulina Obwakabaka ebitundu ebyali bikola amasaze 18 tulina batugamba temukola ki temugenda temusala ate nzikiriza nti n'ekyo akutamali muli twali ku goal eki golo yemu n'olwalo nkikakasa oyawukanira wa naye wenjawukanira naye Tamale Mulundi musajja Muganda eyali badde nti yakuzibwa tubamu ne bakagwa ensonyi ne mulimu ebintu byoleka nkugambe nakugamba nina kya President Museveni ku kito ina munyigira kuyita Obote Swahili zobote simwetagangako na mukyawa yabatala balo Buganda ne bine ebizu byonna bitulina biva mu 6 weguli bwegutandika naye ono bwe yamuyita Swahili nga yamuwa omulimu ogusooka oli musajja mulango ali yakulira ekitongole kuliko kazini we namba 2 olina emyaka 27 ovudde yiri eri nakuwa omulimu ogwo toyinza muyita Swahili bwe buntu bulamuzi bwenkola ki bwe mbanjagala nti bomutoka mutakkanya bubeerawo naye ate emigosi gyokubeka solution bugibeera emigo giba mirala naye bubeerawo ebintu birina okutula mutuule mwogere ku kintu omuntu oyo gwovuma ate enkeero egenda kukola ki kakati yayita kitaawe Swahili olwaleero alina akena mutabani waani akena bwaddamu nakwata obukulembeze agenda kutunulira atya muhoozi ngaaga ndi famire mufe twagikuza kubanga President Museveni ne Barugunda bonna abaali abannusu ekyemisana n'ekyekya bakiryangawa wa Miriya be baalera bakenaabo kena bwakaaba nga Miriya abuuza ati naga nti President ndi Museveni ansunye tayinza kulya mmere oba okitegera kyenjogera njogera ku President ng'akyali mwana muki naye akyanoonya survival kubanga ez'emmere naye ng'oluusi wano abala ekyemisana aga nti ekyemisana nkibaliddewa kibaddemu kwa maama Miriya kakati family eyo togitreatinga bwotyo baako nekyobikka Tamale Mirundi ayinza okuba nga alina byeyanyiiga naye waliwo ebintu byolina okukola ki okutambula nabyo. Tutunulire ku abali Mmengo media ez'Emmengo CBS BBS zaganye yadde okusaka n'okugamba nti Tamale Mirundi afudde busungu obwo busungu naye nze on my side ekyo saakisiimye ekyo baali badde bamuleka ne bamuteekako Mirundi afudde kubanga ku mugongo gw'omubi kugenda kufa obusiramu tuga nti ku mugongo gw'omubi kugenda kuvaako omulungi mu famire ya Tamale Mirundi muyinza okuvaako ogw'omugaso ennyo mu Buganda. Yes. Kakati ekyo nabo kibayinza obutabakola ki naye ekibeeramu ekyokuyiga muffe Buganda lwazi si muzigo Mayiga agenda Kabaka Mutebi agenda bawasajja bavaawo likodi tezigenda kuggwaawo. Yes. Bwe baali batabansibire tetwaliwo nakati tubimanyi ate nga bamba afiira bwereere sibirwa ekyamussa kugaba university olwali ofuna twagala abaana baffe bagende muki mu university so Buganda si yaleero etajja kuggwaawo kubanga eri mabega emyaka 7 n'omusobyo. Kakati bw'oba olumba Mmengo tolumba Mayiga olumba institution okitegedde abantu bangi nnyo mu Buganda ffe gye tutambulira ababadde abasanyufu nga Mirundi afudde. Nze Mirundi yannumye nnyo abadde musajja mugezi wabula olwokuba nti yafunamu obuzibu n'akozesebwa. Mirundi tafudde nti abadde afudde. Mirundi abadde alina emyaka 6 amuyinza olowooza n'emyaka 7 60 years wa 64 but frustration
eno gye yava yonna alesa akunkumuddeyo talina kyakola ki yakyadda gye yasuubira okuba obulungi alina mwe mumusudde muki masaŋŋanzira kyova olaba abadde azunga ku buli midiya yonna ne batuuka n'okuteekayo omukutu ogwabwe ne mutabani we tewagulaba tewamulanga mu interviewinga nabo ne bateekayo omukutu nga nabo banoonya survival kubanga abadde musajja ku Lord Pula bw'ateekayo gundi yaawo kasente kajja okitegedde naye nga si yerevo gye bwali badde atandika okunoonya nti anoonya sente ku YouTube eyo si levo yaani bikulaga ki ebyo nti omusajja abadde very intelligent brilliant kukozesebwa kubanze mu Uganda sina munamawulire gwe mugeraageranya ne baminisita b'e Uganda okukozesebwa kintu kibi nnyo omutwe guno bw'obanga ogulina gusengejje ng'ogenda okufulumya ekigambo kisengejje mirundi tabadde musiru gyegandi abadde alina ebintu bisatu ayina ebirungi ennyo ayina ebibi nnyo bannamawulire wano bonna baali mu okumanya yasooka okuleeta okufa kwa Rwejema naye nga abasooka okugendawo lumunamulire mutero mulabaawe abadde embalala eyo omu gwe basooka okusirika specialist n'amalayo eweeki mirundi n'agenda mirundi nakkira n'ayinga n'afuluma nayekira naye olwava namuga nti owaayo omusajja mufu yasooka okubika Rwejema wa tabadde musiru wabula yayanguwa mangu okulinnya stage ate obugezi yawo ne bukomaawo kuba kati bw'omala okulinnya stage n'odda wali omutwe kuba tegukyali gugwo kankuze wali ku kizo kye natandikiddeko mu agenda ya President Museveni wa DNA eyo byasinga okwagala nti ojja ne intelligence yo oli brilliant oli smart n'akomekereza nga akutuusizaawo kuba bangi sitamanyi mirundi yekka kakati kankuwa ekyo bidandisi yali yagamba ekimu ku bintu ebisinga okunnuma President Museveni kunfuula mu ssiru President Museveni lumu nga bagenda okugjawo ebisanja bidandi ya proposinga baggulewo namuga His Excellency gula otuyinza okutuuka wali maaso nga tetulina agenda kutukiikirira nga gwe tukyetaaga namugamba mu bantu bano bonna nyiza okubulwa ankiikirira tise tumulabawo bidandi tosobola kunkiikirira neyetereza amaze mu obukulembeze kubatandika campaign oinake weekoledde wakawulira okitegete ng'oinako okoze eki keweekoledde Londani n'abeera nti amaze omuwendo osinga kati olutalo n'aluleka wakati we bakateegaya n'aluleka wakati we bambabazi bayumendooza yali akyali mulamu kati ate onatandika olutalo Museveni adda ebbali mbabazi n'atulira nga baliddemu olukwe nti yali supposed okukola ki naye nga bidandi yali amusinga obwa siniya okitegedde kakati mbabazi n'atandika okukola kyonna ekisoboka era bagamba taamuli mityo gijjamu tiyali Museveni yadde yali eyamba ye bwempulira taamuli mityo gijjamu ate proposal teyaleetebwa president nga tayinza kukibeera mabega omukulu anti yakirimu naye nga mbabazi aga nti mu kifo gy'okujja ggwe bidandi onadde gwe bidandi oba oyagala kujja kanange nwanona akola eki kuba mumanyi bwe nkigula ajja kukola ki era yadda bagenda okumaliriza nga bidandi sali mu myaka egi ng'ali bweru kakati egyo emizanyo gimunyumira tulina ebibiina by'obufuzi tulina DP tulina FDC tulina NUP yakugamba buterevu teyakukwekerera 226 saagala bibiina byaki DP tulina 2 good DP naye ne good DP ne bad DP ne bad DP nayo sigiraba weeri sigiraba FDC ziri 2 tulina Katonga tulina Najjanankungu okitegedde ezo ziri 2 brain ekutuse eyali badde tambulira awamu ate nga buli muntu amanye ebbwa eriri emabega wa munne kati good FDC ebbwa eriri ekatonga ejja liyogera ono mwagenda okusajjula tumaze okufuna noopu 2 tulina eyampuuga tulina eyakyagulanyi kakati oyinza okujja President Museveni mweja emizannyo oyinza okimugjamu zisobola gimugjamu kubanga nze awo mutrustinga mweja emizannyo is very good very good egy'okutabulatabula nakugambako nti President Museveni singa yatukolera university y'okusomesa abakulembeze ba Africa
batuboganya bati yali badde singa college mu nsi yonna eri Uganda ng'abasomesa kimu kutabangula nsi mudobonganya motyesi ne mugifuga emyaka 50 ng'abantu bonna bali awo mukola ki kuba kati bannayuganda bali wano bwe bati tewali amanyi wakwata Katonga ekikonda akikuba wa Katonga owa DP ekikonda akikuba wa DP nupu eteko standiso zikola ki oziraba ale kati nupu baagala kuba bisatu Kibalama agamba njagala kibiina Mpuuka nkyayagala ekibiina era bagenda okugera 2026 Kikonda bagamba ekigambo kirimu nti bakyali mu time enkyamu bakyali mu ssaawa enkyamu ekifo Kyagulanyi tannaggwako nga tumaliza Tamale mirundi eggwanga limutegedde Uganda ebadde etegedde Tamale mirundi tebayinza mutegeera Tamale mirundi wamalidde agezezzaako nnyo okuboggola ddena ddeno nzire ngera wa Muhoozi kuba agezezzaako n'okulumba tension ya Muhoozi n'egaana kubanga singa alumba tension ya Muhoozi bano bonna aboogezi baagwe tebaali badde Tamale mirundi yali badde kubanga Tamale mirundi yali alina ekintu kiri eki ye muntu yekka yambala bwe baleeta akakofiira ka Nuupu mirundi yaleeta akakofiira ka Nuupu nga kayero n'akakola era yabadde akambala abasinga obungi yakasoosa ye musajja yekataikako akatambala n'ayambala yero n'ayita mu paaka nga te buli muntu amusika mu mukono abadde mirundi kubanga ye abadde crowd puller ebigambo babyogera bamutwala nga atali serious mulimu byabadde ayogera nga si serious yakugamba alina miso ye ekiranga nekisuwani yamukutte nga akola byonna gibadde mizannyo nga si bituufu okitegedde nina lubaale wange ngenda bakola ayogedde ebigambo bingi nnyo nga ayogera ku baana b'embuga singa yalina lubaale singa bo tewakyali emulamu singa bonna abaana bakenena ndusu naye gibadde mizannyo gye ng'omuntu abalina paati y'akatemba ate nga gyanyumisiza naye nga seriousness ye wabaddewo entuufu netereki naye bannayuganda mwenna abaana muyigire ku mirundi ebirungi abirina bye bamusinga okukola ebibi mubireke kubanga mulimu ebintu ebibi ebitabadde bituufu era abantu baba tebeetaaga kubanga bw'otunula institution y'Emmengo bw'eba etuuka okusirika n'eteyogera ku mirundi wabeerawo bitterness nene nnyo buba bw'amaanyi eyo nene nnyo naye nze ndi muntu nina obutambi bwe nalinga ntunuulirawo nga bavuma mayega nange ensonyi zinkwata ng'omuntu naye nga ninzekka ndi ku kasimu kange naye ne magamaga wali wandaba ngandaba omusajja bamugenze beyond too deep nga n'omusango ogumutwala beyond togukola ki togulaba ne bamukuba beyond wano kabaka bwaganyi kabaka agenda kufa amayiga agenda kutta kabaka takyategeera kabaka takyayogera yamukweka tewali agenda mulaba kabaka yavaayo titukomentinga nga kwoga nti mune mayiga ati tusonyiwe ku kino wantu twakuba nnyo twakubira ki twakubira bwerere nga nakugambanga kabaka alina abantu be nze mayiga ngambya nti alina ebibi byendaba mu ebibi byendaba naye mulimu ebintu ate byalina okusiima ennyo mayiga so tukuba abantu nga tuba tunuulira kifaananyi kino ddala omusajja ono bankomyawo ku platform eno ne bambuze kye nayogera omwaka ogwaggwa nze bye nayogera byonna emyaka 10 ne bwokazannyaawo sikyusaamu kubanga njogera mind entuufu am not biased ku muntu yenna simulinako biased ekibi nkimanyi nti kibi nekirina nja okukyogeraku nga ki so mirundi yansadde ng'omuntu mirundi namumitingako emirundi 2 netwogerako bulungi nnyo era gwe yampa emitwalo 10 yambuza ekibuuzo ekyo yanga nti gwe wekka assa ekibuuzo kyange basajja abaganda nanga nti buli muganda gwembuuza Ssaabasajja Kabaka awangaale ali Mmengo gwe wekka gw'ossa ekibuuzo kyange kubanga ezo nkikakasa tuyina kabaka waffe akulira ebika byaki atalina buyinza. We don't have a king. This country is ours. Okitegedde? Yes. Ffe tutandike eggwanga ki? Ffe tusayiningira endagaano zonna. Okitegedde? Ffe tuzisayiningira on the behalf of the rest of the nations. Kubanga ffe Bwakabaka bwa Uganda zaali nations. Tezaali party. Yes. Buli nation yali yemalanga bwekola ki? Yetwalanga bwekola ki? Kakati olwaleero bwe tuba nga tuli mu kano ffe abantu abasituka nga tugenda tusomesa abantu abanyankole bonna abali enkole abasajja abaddugavu bonna abaganda abali enkole bagenda kusomesa nga teri bugunjufu ne batwala toyireti ne batwala obutandaalo okuweesa ebintu ebimu kabaka n'abasima n'abawanga n'abakyala ne bazaalayo n'abaana. Yes. Bano bonna abasajja balaba bemukono amuliyonji yese kiboobo
bajjajja abamama banyankole gye babazaalira babasajja balaba bali wano balatunuulira olwaliro munyankole bawano Mityana. Okusembayo ddala ekisembayo ddala ku mirundi ekyokukukkuluma abantu bangi benzize njogera nabo abamu besijja kumenya amannya abamu kwe kuli Haji Abdul Nadduli ng'era ne mutabani bwe yavaayo kati omugenzi Jakana Shamani Nadduli ebintu byayogeranga byakulaga obusungu bwe balina abantu abazze baweereza President Museveni nga bamu bakola n'emirimu gy'amaanyi nnyo okubeerawo kwa gavumenti eno. Obusungu buno abantu bwe balina obulumi obukyayi abasinga obungi jogera ku abo abakola ettofaali ddene ku kujja kwa gavumenti n'abo bagiweereza kuba wano eno yettama emirundi ndooza ye muntu abadde akyasobola okusigala nga defendinga President Museveni nga bw'oba totegeera bulungi kubikkuka asobola okukwagaza President Museveni. Obusungu buhaji butegeeza ki oba buvaawa akati omuntu atamanyi yeesiimye taamusi eyo omukulu Kasozi agikozesa nnyo n'esigo nagijjako nali ngimanyi okuva emabega yonna era nga ngikozesa. Omuntu oba tomanyi you are very happy man weesiimye you sleep you enjoy ludde okasuula akakopo ne kabuuka dayisi n'ogikuba neyitakala ne mu bbanga uganga oli happy. Naye people who knows we've been betrayed we not Baganda but mostly Central twabera betrayed ye Buganda naye Buganda gwanga lirimu Abanyarwanda ababadde engoma eyo babaddeyo bayitirize okutegeera nga tule bakakwerere sajja gye bali engoma eyo nga bamaanyi bali mu mpitirivu nnyo. Kakati bw'ojja n'ogamba nti obusungu buvaawa saagala obuuze bali saagala obuuze Nadduli ask me and my family answer njikuleete nga yange mu bantu benina okumenya bemmanyi nti abalina obulumi n'amaziga oli omu ku bo weegatta ku lisiti y'abatama emirimu obulumi bwe butuvu ennyo. Nali mwana myaka 16 nkulira mu kibuga Kampala twavuganga Beringi okuva ku radio wano ngigweramu wansi wa Mbaraka wali nsanvu mukaaga olugu lwalingako emmotoka Simon Sengendo kuliko Sergeant Abiriga n'emmotoka emu y'omusajja omuganda sikyamujjukira Abiriga ono mugenzi oyo muleke waliwo omulala yalinga omu ku ba first crew baamini wanaakyala waatera okubeera bamugamba Sergeant ng'avuga 5 yalinga wa protocol exactly ffe twagendanga ku holiday kitaffe ntugenda nabe Nairobi emmotoka nga bazivuga omudaala guli nakaseraawo ku mudaala gwa Sabbaani kitaawe waba meya omugenzi meya yafa Nasantege mukulu wa mukulu Latifu Sebagala oyo omwami mu myaka gy'ensanvu yaleetanga omuceere oguva Pakistan mudaala ogonoza Haji yandaga kuba yali mukwano gwange oguva wa Pakistan ng'aleeta n'ebirungo okuva Zanzibar era ko bagamba nga bayita tata wa Sebagala nti musajja mu Tanzania spices zaavanga naye ng'agenda nnyo wa n'Oluswayiri alumanyi. Omudaala ogwo omugagga Medi Sebagala yaleetanga omuceere wa kitange ogwa Idi njagala kukulaga efamire Medi omugagga Sebagala muto wa Sebagala Baratiifu abo nga balita omuceere ku Channel Street ku dduuka muceere guzze Haji ali omuceere pisoli n'ebirungo byagwo ne babikola ki ne babisiba mu kakutiya ne bijja ne bikkirira essingo waali taliiwo birina okukola ki okutuuka okujja mu 1981 olutalo ne lutandika e Kabamba nga 6 ne lujja essingo nga 7 ne tujja ewaffe kusigagana omukulembeze nga atambula atandise okugenda okukola ebikwekweto bye nga 8 ng'ennaku z'omwezi 10 ne batta Haji Mbaale ku ssaza bamukubira ali ku ssaza mu Misizi we bamuteeka bamuvunaana omukulembeze owo buyeekera okuba olukuŋŋaana ewuwera okulyawo ekyemisana. Kitangi yayakisanga sitima 2 ng'alina sitima 6 ennya za kyalo nga yateekawo etteeka bwe tujja tulya ku mbuzi bulwa tumulaba ku bufere ne tukola ki ne tulya ku mbuzi ennyumba eyiye buloka yazijja Kizito buloka awo najja Nankumbi yazigula najja Nankumbi bakatambwa Samofu n'azimba enjuyi nga ya buloka 99
ya luyinja yandabirwamu amadirisa gemulaba mu olwaleero gemutunula ag'olwaleero madirisa aga aluminium nga gandabirwamu gali ekiboga mu kyalo emmayiro 3 mu kibira mpulira oyo ekitanga nzaala ennyumba ino tutandika ogikolamu twagitanga reorganization mwetuteeseza oda ziva mu lukoola ne zijja wano ne batubulira ekyokukola briefing tugifuna ekintu tugenda ne tukola emirimu abasajja ne batutegeera nti ye musajja yazaala abaana Sulaiman batufuukidde ekizibu nga nze omu ku babakulira naye yali anzirako myaka 16 tweddinganako bweddiŋŋanyi batata bato Ahmad yafiira Serere bamuttira nga meja 88 bamukuba nagwa mwambusi yabaki ennyumba ne bajja ne bava abayuse Katoma ne bajja bava Kalyango ne bajja bava Rwamata ne balumba ennyumba ya kitange ye ennyumba mu Buvende district yakubwa flat omanyi okuba ennyumba ne mbanga gye mwera kitange olwaleero emyaka 40 tafunanga ku bbaati ayinza okuba musanyufu oba olowooza nti alina fitina nze kamwa kwogera amaanyi gange n'eggaali gye namuvugirako omukulembeze w'eggwanga baagitwala n'alibadde era sigifunanga nenkola risiki nga nfubutuka ekibuga nga bwenzija e Kampala bwenkima eddagala bwensinikinga sigala mutwala ekasejjire wataddeyo Kanyangola bwentwala omunnyo kubanga ebyo bintu byali bizibu nnyo nga tebifuna omunnyo okuleeta omunnyo kintu kikulu nnyo okuleeta sigala nga kintu kikulu nnyo ng'owamaanyi nnyo ngule bomba nga mukaaga naye nga nzija nzigabirako abasirikale saanywa kusigala era ne bonteeki nga sina siga naye nga lwengenda okutuuka ku musirikale omuntu ne nguteekako ogera bwati nakita n'omuwaaki omuntu ngenda okutuuka eringa ebbomba ezibadde ng'omukaaga ng'olina mu bomba 3 n'otuuka eyo ensi neekuŋŋaana abakulu bonna ne bakuŋŋaana lwakunywa kaki lwakunywa kasigala ennyumba yakuba neggwawo risiki gye nakola yonna nenkwatibwako nengenda kalabba emirundi 2 omusajja yali anzitidde Rwamata omusajja mukuma mu lieutenant bamaze bankutte bantutenze navuga mu 7 mungu nantaasa omukazi kubaali bakutte bamujja mu kyalo waffe bya Katonda munyarwanda yantaasa nenkwatirwa e Katoma mukwano gwange owa UC yali namba 2 Samuel Nakabaale yantaasa okitegedde 40 years nange ndi mukweyiya buki bweyiya kakati naye nze my side ze munakibuga yanguwa nze nayanguwa mangu okumanya nti omugugu gwe nabuukira temwali mu byange neweeyongerayo era ntambula era nze siina kyenjagala ku bugagga bwagana naali badde mugagga nnyo kubanga system nagireeta njibaddemu mbadde mu kibuga n'ebyokukola mbimanyi singa amasobodde okubeera supported from the system saagifunako sigamba nti simulabangako waliwo okuwuza n'ogamba nti walemererwa namulabako era naŋŋamba sirika nimuvaako President Museveni yes 204 we've been together mu conference center ekyo sikyabulimba nali naye nga tuli kwezo issue sigumu nina abaana mikwano gyange abava mu State House bagezezzaako kuba tulubantumya naga naye okakasaka nja kutwale wa muzeeyi naye buli gwowe namba taddamu kkuba naye nze era omuna muganda naye toyinza kuntu lwono omugamba ajja nakusiba nambuza lwali nemuka tatwagala yatukyawa kyennamugamba omwana naye taddanga muna kunkubira ssimu naye nga mukwano gwange naye ate bwansanga ku street yayinza okumpa emitwalo 10 kubanga obusobozi abukolaki abulina era agera mbuze medi oli otya jangu nakuwa 10 banakuwa nakakadde ayinza okukakuwa okitegedde kakati obwo bwe bunyiivu abantu bwe balina nze siina bunyiivu erinnyo Museveni omuntu ategeera omanya mangu n'omanya nti eno gemu yatukolaki yatusala yatuva mu ngalo iyi gemu si yaffe musajja yali abalabi bye tutategeera banadduli balemeddwa bulemu okumanya nti they've been used and dumped ekyo baana bate banna bakitegeera bagenda kufa nga bali so miserable nze sinzira kaddiwa ngenda myaka nkaaga ngene nfe nga nze nankakanyadde kubanga nti sifunye kyakulya kwegasiga nti sina kyakulya ti naye sifunye Museveni tampadde bwali agala limpo bwali bayagadde nisi kyasuubirayo suubi kubanga omulundi ogwasembayo gwe nali mmanyi afazaali n'agendayo n'obutaano butono nnyo size sente naye yansiriza busirisa kitange tafunanga yadde baati ennyumba yakubwa nkubuulidde yagizimba alina emyaka 24 27 omanyi kitegeeza 27 years younger boy
bakitaffe ya ne bajjajjange abamukumu abalwanye n'abakoledde President Museveni ebintu bingi mwe mwandibanga mutusone mugamba byasajja kikutuyinza okubireka waliwo omugigi ogujja kati ogw'abavubuka baabavubuka bajja kubeera nnyo bitterness nnyo lwansonga jjukira bwe nalaba Haji mu kaluka 2021 abavubuka baakolanga ebyokulondesa n'okukola kutya bajja ne balumba ekitebe abo just tuyinza okwesanga bakoze emyaka ng'ebiri esatu n'etaano naye nga bakambwe bakaawo bwe batusinza n'obusungu ffe emirimu tebalina iwebale nnyo diguli bazirina yes. awa ebyokukola tebabiraba sente tebazirina ekonomi eringa ki kakati obusungu obwo Haji President Museveni ekintu kyensinga okutya kyenjogerako bulijjo era kankiddemu nakugamba nti His Excellency President Museveni ye muntu yekka alina kaadi esobola okutaasa eggwanga Uganda okujja okusolvinga ekizibu kyabo abazzukulu omuli n'abange sina kufuna bazzukulu bagenda naye abaana bo bali mu eyo be bali mu ki tebakyayagala kumanya mutuwoleza mu Rwanda they don't want to know those nonsense yes era banga bagala gwe tata sirike wa mwale mwa totubuulira byemu mwayagala walwana otya nosigala nga toyina abicho bakikubuuza kakati bana abaana si kibakola ki naye kakati okutusipayalingira ensi ejja mu mirembe maaso it's better now His Excellency President Museveni okuvaayo kubanga obutakkanya tebuliwo okawuka mu eno bazzukulu bali eno naye ne mwezo institutions ennene nabo tebakkanya bw'olaba ebigambo Kayinda atafere byavaamu si birungi kitegeeza n'omwana we ajja kugoberera taata we mu mbeera bw'otunuulira muzeeyi Nadduli yes kati akaana ke yaleka bwe banaakasomesa ne kababuula taata waako yafa atya n'obutambi ne busambibwa agenda kuba na mutima ki ate bukyaliwo nakugamba nti fe abaana abafu bajja bakubanga engolo nga tebamanyi lwaki babakuba engolo batwesonsa akolaga nti akakadde ako kekatuleetera ebizibu oye mwana waako omwana naali emimbiri nga tagikola ki nga tagitegedde so is the time now His Excellency President Museveni okuvaayo ajja eri ensi akole shore gyokka gye ensi kyemwetegako bw'amala okukola shore asabe ekisonyiwo likiosensoni ebeerewo akyalemeddwa ebbanga lyonna simanyi kiki ekiri emabega butamanya intentionally kuwabula ku mikutu emigatta abantu abaana otuuka Haji n'ogamba bannange yesikiriza mu kuvuma naye n'ogamba obusungu bungi ku nguudo tebazze naye ne bwe bazze okugira mirembe n'oyiwayo amagye naki bw'atasolvinga kintu ekyo Haji emyaka 5-10 egijja n'ebyateekateeka kaakati tetulina mirembe mu maaso ogenda kumbuulira eggwanga lino nga His President Museveni takomyewo eri nsi kugyetondera akabi akatono kakoze basiime ebirungi byalina bababuuza ekigambo kiri kimu ave mu bukulembeze mu mirembe atezeze ensi Uganda eri ku timing bomb tulina obuzibu bwene mulina eggwanga we have the massacre in this country yes embi ennyo naye nekyensinga okunenya ate be baganda bange bato bange abava mu President Museveni bato bange baganda bange batobe bazzukulu eno yali badde essaawa kubanga they have His Excellency President Museveni abantu obayambi n'obateerawo embeera era balina era bali bulungi naye garanti ki gy'olina nti abaana abo bw'onoovaawo abazzukulu bo bagenda kusigaza ebintu ebyo byokola ki by'olina okirinako garanti ki okitegeera kakati ekyo kyokka gujanga oteseze ffe oteseze bazzukulu bo kubanga muzimu ku family ezaali zisinga okuba nti tezirina ezaali obubi family ya Kaguta yalimu yes now today is the family number 1 lwaki tutesiza ku bazzukulu bo bavubuka bato balabika bulungi basomye they need this country yes okitegedde tebajja kusobola mizira okitegedde abantu bonna tubalabyeko abasajja bonge tabafiiridde Bungereza nga tebalina obukulembeze obubi butta ensi tunulira abasajja ba Israeli mayengo babadde bagagga bayitirivu tunde bagoda kwandi sigama nti balina naye basigaddewo bafiira ate tebalina ssuubi nti abaana baabwe n'abazzukulu baabwe mu maaso bajja kubaako nekibakola ki kyebalina kakati ensi singa egenda bwetyo n'egenda mu mbeera embi eno kubanga tulina abaana abalina obusungu obw'obutategeera balina obusungu obw'obutamanya tebalina risaaki okitegedde yajja buzi kintu kimu kubanga omuntu atalina risaaki ye muntu akeera n'alutinga gundi zita zino ezibeeramu eddagala drug shops oba pharmacy
naye kimulutunza pharmacy South Africa wakiraba ng'abasaana bagudde ku pharmacy bagyokya naye mwe abali mu struggle abali mu kulwana eno abeekalakaasa ojja kubanga okasuka ejinyo omuntu akuba akantu kakuteme pharmacy mulimu emuliki katujje kati ninyo Uganda eyenkya mu pharmacy omwo mwe muli eddagala egenda okukola ki so mwali badde musooka kuba mbuga ku pharmacy eyo ne mugaba bannange nti ere pharmacy mugirondera bagikola ki nti ani alina ku idea y'obwadokita nti nze wendi ate pharmacy ti wendi tuulaawo ogenda okujja bootinga ekinawe kiwuntugiza ekinanga nga bakusiigawo kaki kakati eyo bayingira nnyingiri nga bagikola ki eyo yensi gye tuteeseteese emabegejja nti tasobola kumanya nti pharmacy gyenjokye badde ya mulabe wange naye ate saawa eno si ki ennyumba gy'osuubira okwokya omuliro okitegeera ate ogamba nti oyokya omuliro ate esente yabba nzibe kati oba yabba nzibe ate ennyumba oyokya yakyo omuliro gikuume kubanga ogamba nti sente yazibbamu ki kitegeeza enju okuuma ya gavumenti era yiyo kaka eyo generation which is coming. President Museveni amaze emyaka akulembera abantu ab'obusungu Haji njogera n'abasajja ba security police mu magye abantu banyivu Haji otunuulira abakadde nga ggwe bantu banyivu abavubuka banyivu ensi yonna. President Museveni amalako n'ekintu kino ng'akulembera abantu bonna basunguwavu naye okusirika kwabwe alinga akutwalanga nti abantu bano basiru. Nange mbeera awo President Museveni ono twala okubanga musajja mugezi nnyo naye bwe mbeera awo mbeera nnyo so puzzled bibuuzo mbyebuuza bingi nti President Museveni for sure akimanyi kati ensi eno teri nga bwe yagisanga. Yes. Bweba pasenti waliwo pasenti esinga okuba nti nyiivu okusinga gyali. That's the reason why bw'oba otunuulira omulaba badde atambula naye takyatambula kubanga bw'ojja n'ogenda ku bajenero b'owadde ebitiibwa nga bajenero bonna bakusarawundize be bajenero ababo b'owadde ebitiibwa n'oyogerera mu keegi kitegeeza waliwo ekikyamu kubanga bajenero bange mwenna nze mbawadde ebiki era buli avaayo ayogera his experience tova ku maili ekindeeta mu keegi kiki kitegeeza namwe bajenero sibakola ki kati kitegeeza ekibi akimanyi weekiri naye simanyi lwaki akyalemeddwa okunoonya solution eriemu yokka lwakuba nti ye musajja munyoomi ekigambo omuvaamu nti amusole kigambo kinene nnyo gyali kinene nnyo kubanga ensi yonna ekimanyi nti abamukkiririzaamu nti ye muntu asinga okutegeera mu ggwanga Uganda himself that's what he believe also so kati bwajja kuvaayo nti amusole kusole tuki kubanga ebintu byonna byalaba bituufu byakoze kati gogenda mugamba sole kuki naye ng'ekyo timing bomb eri awo wamala mukyali bato we are going tamala emirundi agenze myaka 6 bito ne frustrated ye mututte abadde frustration nnyo abadde anywa omwenge ogutaliimu naye ng'ekimunywesa omwenge werabira birowoozo tegedde kakati ffe ate kyenkugambire ffe abasiraamu we are so happy for that. Kitange alina emyaka 96 mukadde nnyo kutamala emirundi Adamu singa emyaka 26 kitaawe amuzaala okitegeera tatange bw'atambula ng'alinnya amadaala toyinza kukkiriza nti mukadde wakirana mu 6 amadaala agalinnya alina kapasite etambula emayiro 7 okuva ewuwe n'agamba sijja kulinnya bodaboda najja ku maini ate tomusooka bw'obadde ojja omugobero ojja ogoba mugobe okitegedde ye musiraamu yakkiriza embeera waffe obusiraamu butugamba Katonda yageze ffe twakkiriza nti Katonda yatugerera kyetulina kyekyo biri bye yatwala yabitwala bwe tusigazza bwebwo batamala emirundi ekyo abadde takirina buli kiseera wabadde yeebaka bw'ati n'alowooza State House buli wabadde yeebaka bw'ati n'alowooza ennyonyi gye yalingako buli wabadde bw'ati n'alowooza essimu era mukugambye abadde ayinza okubeera awo ndowooza n'agikwata n'ogikwata n'agigezaako eya President Museveni agenda okulaba ng'evuze eyiseemu n'alowooza nti akola ki Kasumba yakugambye talabangako kusanyuka nga tamere mirundi lwe yasanyuka agasuma nga amututteyo ne mukazi we n'amugamba nti zibali bagamba wagwe eddalu Kasumba yakyogedde ku bufu n'agamba sirabanga sanyu tamale mirundi yafunanga ekyo kakati omusajja abadde mu tawuniya bw'oba okudda ewa President Museveni okusoma okwogerako naye yasanyuka bw'atyo kitegeeza he was missing that environment kakati abaali badde bamukumaakuma eno gye yava nga nayo tekyali yakola ki takyalina gyakola ki kyekiri kyenkugambye nti akabonero kanene nnyo si kalungi obutateeka tamala emirundi ku CBS
ne ku BBS kiyinza okuba nga kyalabise bubi nnyo n'ekikulage gwasigadde ku nsi kyakuyiga ki kyoyizeemu oyizeemu kwongera kuvuma ono oba oyizeemu kuwetoowaza ku banno. Tugende ku nsonga y'enjega eyagudde ekiteezi. Simanyi ani agwanidde okunenyezebwa ku kiteezi, emmundu tuzoolekeza ani? Kakati ekintu ekyekiteezi ekintu si kipya nnyo mu maaso gaffe naye ng'emmundu esooka tugenda gyolekeza gavumenti. Kiteezi ono gwolaba wano we tutudde olwaleero mu 1970 twafuna ku kizibu kya kasasiro mu ggwanga Uganda. His Excellency President Idi Amin n'atambulako ndooza yagenda Algeria nagaba nina ekizibu kasasiro. Kwajjukira Amin yali afuganga ye zino zonna KCC eparasiteto nga tebiriiwo ng'ekintu ekiri awo nti kyetongodde kiri awo digulize ezikola ki. Yes. N'abuuza kiki ne bamuga nti addayo ewuwo onoonye omuntu asinga obugagga omukwasa ekibuga. Wano twalina abagagga basatu. Twalina Walusimbi Mpanga number 1, twalina Senseko Kulubya family eyo number 2, twalina omwana twalina Kasule Wandegeya nanyine muzikiti ogwo. Be bagagga basatu abali mu ggwanga Uganda n'olwaleero nkakasa bakyali bagagga. Kakati bw'akomawo wano n'alonda Walusimbi Mpanga okutambuza kasasi okukola ku bya kasasiro. Walusimbi asooka gaana mulimu naye gwayingirwamu bannaddiini bakadinaali ne bamuga mukote bamukuba bukulembeze nakkiriza. Era bwe yajja mu City Council nga meeting etudde yababuuza kizibu ki ate zina mwe mwanoonyereza ki? Tesebo twanoonyereza dda twagala okufuna emmotoka ezigenda okukola kasasiro. Motoka ziri luddawa? Motoka ziri Germany, fayiro eriwa nga bagimuteera ku mmeeza. Sikuitalewo nga bagiyitamu n'abakugu. Walusimbi Mpanga ng'agenda Germany oba yagenda oba teyagenda ng'agula emmotoka 56 brand new Benz twaziyitanga za kuuka. Ensi yonna yaziraba ne bwogenda olwayo n'obuuza ezo n'emmotoka zabbibwa wano mu 79 oba zadda Tanzania oba zadda wa zabbibwa ezimu n'osega nga tuzikola ki nga tukyazirabako. Kati emmotoka ezo bwe zijja ne zitandika okulya kasasiro nga tuzita za kuuka etambulanga bwolaba enenyola enkokoto ng'eyo kyabwokya kasasiro yayiwanga vuwa kaligaawo. Okitegedde? Nga we yayiwanga ki neevaawo netaliwo kuyiwa evvu erusaze. Ekikwewunyisa emyaka 50 mu 74 nga kasasiro yalinga ayokebwa bwokyebwa n'emmotoka kuuka ng'emmotoka zaagulibwa obuntu si gavumenti zaagulibwa omugagga ogwo mu kapasite ye obugagga bwe n'agula emmotoka nezookya kasasiro emyaka 5 tukyatikka tipa kasasiro. Bane tutegeera tutya ate tuyimirira ne tugamba abakulembeze abaaliwo batalina kye bakolera ggwanga Uganda. Amin omu kuwaba mubala ntitalina kye yakolera ki naye emyaka 5 tutambuza kasasiro kuki ku mmotoka. Walingangawo ne baaga yalingako eyansinileta eyayokyanga ebyo ebintu mbwa ebifudde ebisolo ebifudde nga biriko ne dokita waabyo. Embwa bwebanga wabaddewo efiiridde awo bajjanga n'ekisawo ne bateekamu ne bagifuira ne bagiteekamu ki ne bagitwala baga nti bagenze gyokya n'okwokyanga bino empiso zino eza dokita pamba ebyo bipaadizi nga babyokya tebigenda mu mmotoka eriwa mmotoka eri. Kijja kite emyaka 5 tukyali ku ekyo katuveeyo. Emabegako eyo mu butambi bwange nabukolanga n'omukulu mutabani wange oyo Saavwa. Najja nentuula nendowooza nkoze eki proposal ki giyinza okukola nange nfune ku ki Sebaggala olwazze Haji wafazze aga buli muntu alina okugenda n'akaveera naye nga naye nze sijja kugenda kaveera ka Sebaggala kana ak'olukumi nze njagala kugenda n'ekiveera nengenda ntwala nenkola proposal yange nengiwandiika bulungi nnyo saasooka gimwe nengimuleetera ntusigagala wano mu office naŋŋamba nti ebya gavumenti si byogera bwogerebwa birina okuba mbiwa ne mugamba Sebaggala nina ekiwandiiko dokumenti yange ewedde emirimu naŋŋamba gireete
eka nenjitwala eka ewe ebugoloobi netutuula n'agiyitamu n'ayita mutabani we bamuyitaani awo mutabani we ali awo erinnya linvudde mutone n'agiyitamu naga dadi kintu kirabika kirungi si kibi nange agiteeka awo nantambuza ngenda okulaba siri musiru nnyo ndaba nga tewali movement ekola ki etambula nemmanya nti tewaliiwo ki tewali gezi tewali ndeesa olwo projekiti yange sigenda kugifunamu nti ngenda kukwata ssente njagala giguza kansu nange nfune akafu wenja okusigala ntandika okulya kasente nalemererwa projekiti yatambula projekiti yalimu ki yali yakujja kasasiro oyo mujja maniwa yali kyekyali kisooka okuŋŋaanya mu plasitiki oyo tumukolemu gundi eno kumukolamu zino pipe z'amasannyalaze mwalimu okukolamu gaasi naye nga okusinga ekyange nyo ekyali ekyamaanyi mu kutegeera kwange kyali kyamaniwa era nga ntandise n'okupanga site kansu bwe nemala okutandika okukola ekyo tugenda kutandisa oguza agriculture ab'amajaani eyo namaze okulowooza bwe tumala okutandika wano ate tutandika okulobinga bamukwana balina amajaani tutandika okulumba bana ab'ennamulungi tutandika okugaba ki fertilizer ng'ebintu byange because ekyo nagikosa na ssente nnyingi mwana Ivan yagikola propose mimi 3,800 yes it was a lot of money wakiteekamu obudde ne ssente nga maze okukakasa Sebagalaze tugenda nakavuiro olunzikiriza Kampala eri kiriini sitekanse kiriini Sebagala musajja mu amagezi tayinza gana kubanga eyo nalimanyi ne goolo Sebagala yemukolera eyo nkakasa bokakasa ino gikola ki nti yali ajja kulinnya ku solid waste recycling exactly project zisi yange egera kubeera mu Sebagala nakiyiwako amazzi nina mukwano gwange wali awo omwami nenjimutwalira balina kampuni emu kusinga mu Africa kuyola kasasiro twakirininga nga egindi abantu kumpi 10,000 Southern Sudan eyo bagita A&M document nenjimuwa nemugamba muganda wange nti document eno gyenkuwadde nti va ku byonna byokola Uganda yeyongera kulya buli lunaku nemubale nemugamba nti emiti gyeyongera kukendera buli ki olwo project yali muno kukola amanda akafumba baizawe yali main esooka mu project yange eyo kakati bwe malo gikola bwenjiwa oli era naye nakola ki negaana nengira nentuukako ne muganda wange lumala ne mugambako naŋŋamba nti muganda omanyi nti nze byenina bimmala sikyasobola kutandika ki nebyenina sikyabisobola siyinza kati kubuukira project yonna bwekito nekiggwako ki project nekomaki nekomaawo ne baddamu ne bambuuzako ekibuuzo ekirala saava yambuuza kasasiro oyo kuba kasasiro oyo fe twagendangayo nga fe tumufiiringako ettaka ekiteezi oyo mukululumala oyo yalina contract nga tujja natwala greda bamupangisaako bana aba kanso najja namulinnyako netusomba ettaka malamu namulolingirako naye bwe ntandika okutunda malamu oyo ni musajja muzimi nali sinaba kubeera mu byabuzimbi nnyo kati bwenziramu mu kuzimba eno najja nengenda okufiiringa omusingi gwali muwanvu nnyo nga nenguteekamu ettaka nendeeta emmotoka nenjiwamu ki amazzi ngenda okulaba nga ettaka lyonna likola ki likkirira wansi mu misinde egy'amaanyi ennyo eryali ligeze bwe ti nelikola buloka nga 3 ekiro ekirowoozo kyaddayo ekiteezi neŋŋamba nti ekintu kino kitandise okubuuka kuba kyalinga mu Kinyaland fiiru nekijja ku surface nekitandika okugenda mu nsozi ekirowoozo ekyo nekijja ekintu kino tekiyinza kutambula nga buduuda kubanga ekintu kino tukiteeseemu ttaka ate ettaka teriri bondi wakati wabeerawo leya efuuti nga 4 kasasiro ali mu bbanga yakola ki ate ettaka lino lisookinga ekintu saakigendako nnyo wala naye saava yakimbuuzaako naye mbaga maybe ekyo ekintu kiyinza okuleeta obuzibu naye nenenya gavumenti lwali tekola ki tekola kintu ekyo kaakati tuddeyo onenyaani gavumenti yajja kugamba nti nja kukuuma abantu n'ebintu byabwe bwe guli enyingo mweri ne mu 10 point program ekola ki teri muntu anaafiira ki bwerere waliwo abantu abagamba nti abantu bazimba kasasiro buvunaanyizibwa bwo gwenga omukulembeze okugazeetinga ekitundu obagambe eyo tewagendwa muntu ate nga n'abamu wabasangawo ewo tewagendwa ki muntu kuba mbaddemu n'abantu abadde baseera kasasiro n'azimba ennyumba n'ayiraayirawo kasasiro n'ateekawo ki
ng'oli ludda wa gwe yagamba nja kuuma ebintu nabaki n'abantu bange kakati abantu ne bafa mu nfa olumbe olukwatire abantu bafudde olumbe olukwatire gavumenti yakutte olumbe olwassa abantu baayo mu bugenderevu onenya gavumenti bulungi nnyo sina lwaki siginenya kubanga tugamba nti ogenda kukuuma abantu n'ebiki yes n'ebintu byabwe bantu 10 bafudde abantu bafudde nga mu kifo ky'okugazeetinga ekifo ekyo si yokka nina dokumenti gye nasomako abaana baali 3 bannayuganda bakwatagana ebbode y'ensi yonna ne banoonyereza ku kiteezi ne bafulumya lipoota Argentina nti a disaster eri mu Uganda eyo lipoota yafuluma 10 yes ginoonyereko yafulumira Argentina just go and look ojja gigogolinga mu mayi baminoonya ojja gigwako baana baali 3 nga bakwataganye ne bannaabo mu nsi yonna bajja ne bakola ki ne bongera okusaba ssente bongera okunoonyereza tebaafuna ssente nendabako omwami omu ali abo bamuyitaani Mzee Sentongo namulabyeko ki naye yakola lipooti yes n'akola lipooti ng'eyogera ku ki ku kasasiro emabega emyaka 3 nalabako ku Lord Mayor ng'agenza okulambula ekifo ekyo actually n'omwaka guno January n'akomawo n'agamba abantu bannange bantu bagenda kufa ekiteezi omanyi nga bwayogera nga ali so bitterness yayogera era nga munyiikaavu ino agamba abantu bagenda kukola ki mwaka guno gwennyini exactly gwe kennyini gavumenti siyinza kujjako kunenya lwa nsonga wagamba nti bannabyabufuzi bakulemeseza Kampala be balukwago n'olonda kye bayita minisita wa Kampala Franka Tomwebazi si yasooka nga azze kutereeza ki nendaba omukulu we pulezidenti we Museveni ng'agamba nti Lukwago twamuyiyeemu amazzi adda agenda sayina ebijegere twamumaze twamukoze eki kitegeeza mwamuggyako obuvunaanyizibwa bwonna wenzijira ku Lukwago omusango yasobola okubeera nti yaleeta lipooti ey'emyaka 3 yagikolako ne guno omwaka ogambye yakikoze January nga 9 oba 6 naye nga January this year kakati gwe yagamba wajungulula Lukwago wateekawo ki tegeza president tulina baminisita 2 tulina minisita yani Minsa Kabanda n'ekyofa togabye ey'ofiisi executive director Dorothy Kisaka alina ne deputy Luyimbazi abo bonna babo gwobasasulira gwobalinako obuyinza noteekako ne RCC ku ekyo kirimu gwobalinako ki noteekawo ekitongole ekya NEMA ekikulira NEMA mu Uganda National Environment Management Authority omwaka guno gwennyini yagambye yabadde eraba ebikyamu mu Lubigi neegoba abantu lipooti kiki yakola ku kiteezi Nchine Haji Muhammad Kizito Karole tukyakuba toki mu bigenda maaso mu ggwanga enjege yagudde ekiteezi enno okunoonyeza kwange kundaga abantu abaaliwo ku lunaku olwo olw'omukaaga enjega we yagwirawo amawulire gandaga okunoonyeza kundaga baali basukka mu bantu 112 abaali abamu abaana abaali balonda obucupa na biki abaali beetoolodde landfill eyo basukka mu 120 naye yo gavumenti yakabeera nga ezuulako emirambo etogendo zawe zijja ku mpeejo badde 36-39 naye nga ebirala ebijja okukwewuunyisa mu ggwanga Uganda nti enjegeyo bwe yagwawo emmundu zootalabangako zasinga excavators oba emmotoka ezaali zirina okutaasa obulamu bw'abantu n'okugyayo abantu abo emmundu ze zimu ne zisinga n'ambulensi obuyitirivu okutaasa obulamu bw'abantu ne weebuuza kyezaali zizzeewo okukima nga tokira naye Haji wetugendere mukummulako obadde ontegeeza nti NEMA alipoota ki gye yakola ku kiteezi kwejo ekiteezo kansooke neebaza akantu koyogeddeko ako ogambye n'emmundu zaali zisinga ki neebaze muganda wange bamuyita Nippon Parts Moses Lumala Lumala yasobola okubawa yasinzaawo tractor yaweerezaayo nnya yasinzaako tractor sisisoba yenako emu UPDF yenako emu naye twebazizza nnyo yeebala okukikola ekyo ekintu sikyabo kuba tractor bangi abazirina era tewali yazikola ki naye nga yo gavumenti kyeyasooka okukola emmundu okwetooloola yes of course ekintu kyetusinga okutegeera ennyo mundu ekyo kyo tukitegeera twakikuguka kati awo tewali kireeta mundu
wali wetagisa kale katugambe nti ambulance zijje usanga waliwo abali baagala okuwamba nga bayita mu kasasiro anti kati okusinga obungi kiyinza okubanga ekyekintu bannabyabufuzi kubanga olina okuba gavumenti erina okuteekawo omukono olw'ensonga bannabyabufuzi ebatya bajja kukolerawo eggulire eryongera okusajjula abantu yowayo emundu kateekayo emundu nabyabufuzi azze tetwagala byabufuzi wano kuba nababikolerako saa tugenda mu kulonda olwaleero awo waliwo akalulu k'abantu ekituddeyo ku nema Haji gye buvuddeko wali tolina bigambo birungi eri nema sigirinaako nnyo bigambo birungi lwa nsonga nti tugambulinze ekimala era eyo yonna ebyo ebintu mbizaayo eriki eri gavumenti nkugambye nema yakola ki lipooti ki yetuwa kiteezi abantu batuuka okumenya amayumba greda tractor zisobole okuyitawo ogenda okwakisesinga gundi gye yakulukutira awo nda waliwo amayumba Kampala Fortigate Capital State Authority yes planning ya yani aji planningira ekifo kyabwe tekiri kyo kugamba nti bakitegeera kikola ki kiriko n'abantu abadde balina okubeera nti almost baali badde balina okubeerayo everyday nga bakanso okukolera lipooti kanso kiki ekiri wano kiki twetaaga olwaliro waliwo ki enkya tugenda kukola ki Haji lipooti eyasembayo amawulire genfuna yatonnya ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi oguwedde ku mmeeza ya executive director yasembayo naye nga gye nasooka okufuna yali ya 2012 executive director abadde amanyi baminisita badde bamanyi kakati n'ekyokubiri njagala okukubula ekintu kiri kimu tulina obuzibu obusinga obungi abantu bonna bali mu sisitimu abo tewali asalawo ebitongole ebyabeeranga wedda mu zigavumenti zonna ne President Museveni basalawo nga tebategedde na kiki bagenda kukola nga kanso leega nti esazeewo egenda kuzimba refine gundi yaayo oyo mwami gwe mbadde kugamba Ssentongo first of all senagenda wa environment mukugu nnyo akola ne ku bode y'ensi yonna nabulaba mwami ali awo musajja mukyotala ali awo musajja mukulu yagamba ekyuma ekigenda ekitiisi kya bilioni 18 ze million yes nebo zisaba hamu azikuwa naye kakati tugenda kutuula simanyi parliament ugitwale exactly. Ogenda otunula abantu ng'olaba bammemba ba parliament bavuma Ssemuju bavuma Ssemuju is it Ssemuju bavuma Ssenyonyi balina omulala gwe bavumyawo basewungu bonna bavuma kubanga baganye parliament ogenda okukola parliament egenda okutuula eggulu egenda kutuula naye agituulamu mmwe mugituulamu bagenda kutalaga eggwanga lyonna naye ng'ekikyoka kisolosa ekiteezi balimbalimba ensi nti basembereza enkulaakulana babasembeza abantu bagenda kusulano bagenda kulya wano abantu bonna tewali memba wa parliament agenda kulya mu hoteri y'eggulu lwa nsonga kantiini ya parliament eyakwata contract yegenda okufumba emmere mu Kampala gye babadde bateesezza binnya byereere exactly enkulaakulana eriwa mu Kampala tewali muntu singa batugamba nti Mukama Katonda baleese parliament ewaffe naffe ekibuga nange ffe tugenda okuteesa nange baali faces mu eyo parliament bwe baligambye nti baagala kuteesa eggulu banoonya n'aligambye oyaga toyaga n'alinoonyeza omuganda muganda ngulira kasuuti nyinza okulabika obubi wali nange ngende nteeseeko kuki bagambye nti olukanga go olwaliro luliko bino naffe mutuwe ku time mpeeko ddakiika 3 nange mbeeko byenzikusa tompa ddakiika 2 kubanga obba ddakiika 2 oba obuuza muteesesa eddakiika 2 mugenda kuteesa kyeggulu kakati emiliyoni 5 zetwetaago zitwalawa ekiteezi tebo yatuuka ddewo executive director mutinkiza mu mutwala parliament kutuuzaawa gulu naye ng'emmere egenda kweyongera expense baga ezo sente zonna zayitadda sente teziyitanga fine sente zayitanga zawano tenti eyawano gitambuza okugijjano ogenda ogitwala eggulu ya sente meka emmere mukazi abadde afumba mu kantini yammwe si gyagenda okufumbira eri atransportinze ebintu byonna okuva eno kubanga eri terina nnyanya ajja kuleeta ennyanya e Kampala ayite buli kimu kyonna mmwe mwennyini abantu basigale ng'era tebafunyeemu ki okutambuza abakozi bonna okujjako okutwala abaana baffe endwadde kugenda kusiiga baana baffe endwadde eyo kuba bajja kwebaka ku baana baffe nagamemba ga parliament gali awo so those are the things zesaagala nnyo bantu kuddaawo batunule mu bintu ebigasa abantu ekizibu ky'ekiteezi ne haamu yekka akimala mvuka muto mugagga ezo sente azina kufuna kyuma kigenda kumugamba bugambi nti haamu nti eno business ate by the way sina haamu yekka
babasajja balaba banabo n'abasajja bali wano babagale bamutaasa kafeero kumubalira bubalizi nti eno litaani nti yeno tazimba kizimbe aga nti zineze ekizimbe kansooke nzitaase ng'akwata $5,000,000 nga bakola ki kakati Kiteezi waali olwaleero nga bwe mutunuulira olwaleero Kiteezi tebamuggyaawo first of all tulina raw material waffe mungi ennyo ali awo yes bakwate abantu bonna abali Ekiteezi tugenda kufiirwa ssente empitirivu naye baje batunuulire abantu abali Ekiteezi abo batunuulire nti temutwala bantu ddundu nga bwe mwayogedde nze omuntu abeera Ekiteezi ontwala otya eddundu Kiteezi nabaliraawo kagaali kange bwayiise ndabaliraawo ntambuza bigere nga ndi bwayiise nga ntandika golola motoka yange ate ngamba otyo nsuze eddundu kubanga gwokoze mukole ekintu kiri kimu mugambe nti kakati wano nti ono wa golofa epoloti mweziri omwo mu Kiteezi mwennyini va wano ke mwogerako nammere Kiteezi Kyanja mugambe nti ono wa golofa nti gwe ennyumba yo tugiteese wali obadde oli ku desimolo mmeka desimolo 10 desimolo 15 ugenda wali umuzimbire ennyumba ye gw'obadde olina kenkana ki ya akati gw'osira bw'oli akantu ku katundu tulina tebaga bakyapa gwe tuyinza okugenda eddundu wadde okola kinize sobola okulima oyo musobola omutwala eddundu musobola omugulira akabanja awalawona ayinza n'okugamba nti nze akayumba kange kano mbakabaze mmeka nti kayumba kano tukabazeemu obukadde 35 mu bumpe ngende bulemeezi abo nabo mwe bali bajja kutwala ssente ezo kuba mulimu abaliwo nga balina ku bubanja si bwabwe naye nga bafuna 35 yaba akubye ezzaala kakati mugamba kugwira bugwizi bantu nga temubateesemu na lukuŋŋaana mwe mujje mutuule eno mu parliament musale resolution nti tubayole tubatwala eddundu that's not fair ani gwotwala eddundu nze simanyiyo nali simanyiyo olyoko ongweko ekivandu ogeddenga oli omu ku bo gwe bajja bali gwotwala eddundu njogera nkati atudde eddundu siwe wange siweeni naye lwaki onuzijaawo jangu otuule mu bantu bagaye banne nti wano ekifo tugenda kikola mukitunuulire mumbadde mulinawo yiika 30 nti 3 tugenda kuseegula bano abantu yiika endala 30 naye mulimu ennyumba eno neeno gavumenti erina obusobozi obuzimba ennyumba kwata national housing bw'obadde okolawa lwaki toyagala kgenda ddundu nti za munnange transport wano abadde aŋŋondera ng'omuzze nammere okitegedde ng'omuzze omwo munda mu kawempe bupoloti mwebuli ng'ogenda omuza ogenda okumaza bwoti nga abantu bonna omaze obbagazeetinga mulimu abatagenda na kukulinda nze mpa 35 nkole ki nze mpa 10 nkole ki nze ntwale eddundu mbadde wano kukagananga nti nze ntwale eddundu mpe 5 ku 10 mbeeraawo tojja kusanga bantu naye mulekera ate kutuuka wano ate kwongera keyosi ndala kubanga abagenda kuba n'emigo nga babatwala nga baganyi bajja kugaanirawo ontwalawa kubanga wadde ekyokulabirako omuntu ali awo atambuza bigere okujja okugolola ebwayiise okujja okufuuyira emmotoka okujja okukanika okitegedde kati omusudde eddundu kitegeeza omulimu omaze okugujjawo Haji yogera ki ku kya President Museveni ozamu ku ssemazinga wa Africa ye mukulembeze akulembedde bakulembeze banne ku list ey'okubeera nga yateeka price tag ku bulamu bw'abantu bukadde 5 bakubye gana amasasi agawukuka oba otambuza emmeeyo ne likwata bukadde 5 okoseddwa kakadde kamu kyekimu kye twalabye n'Ekiteezi yateeka dda price tag ku bulamu bw'abantu kati era kyova olaba nti mulimu ebintu ebiteetaagisa kutomera mangu nnyo buli kintu kyalibadde kirinako abagezi baakyo kubanga kakati abantu okubateekako obukadde 5 faini oba omufunno kale 5 bumuziika naye omuntu yakutuse okugulu omuwadde miliyoni agenda mu ddwaliro ki agenda mu ddwaliro wa damage ki eyeetaagisa nga ajja kgenda bugenzi okugenda mu x-ray bamugenda twala emitwalo 25 x-ray just yes okumutransport ng'omutwalayo kati agenda okumala ewiiki emu nga kakate tekaliiwo ate talya abaana tebalya balina okulya takyakola kati plastic tag ey'omufu kisoboka kubanga omufu nti transportation ne bwoba omutwala ekotira ayinza okutuuka neziyinza obutamuziika bulungi niyo oba omuziise wabula nsi kansigale kuwona yamenyesa omuki yamenyesa okugulu kansigale ku bano abataafunye damage abaafiiriddwako bakitaabwe kubanga waliwo olwaleero abataafiiriddwako abatakyalina baabwe waliwo omwana eyakomyewo yagenza okugula amana yagenza okuzenga atunda butunuzi bwati talaba nnyumba bwekola ki
naye nga yagenze kugula manda alese maama amugaye ngeyo tamanda tufumbe ki oyo alagawa webale nnyo maama Nabbanja watutte omwana omuweerera watutte omu babaddewo bameka wabaddewo bameka abaana webali bangi nnyo kati wetagisawo poliisi kyovula nti gavumenti eddemu etuule singa amasomero gabeerawo awo aga gavumenti temutawana nnyo genda wala ng'abaana bagamba nti bano bakoze batya nti bafunye obuzibu nti bagende mu boarding abaana ba gavumenti okuwumula tujja kulaba bwe balina okuwumulira tubatwale mu zi technicals nga tulina bwe tubawumuliza kakati abaana nabo be bagenda ku nguudo today aba bali awo kati oze n'oyogera ekigambo nti kwaliko abaana mu kulonyiza kwa abantu abasukka 11 n'omusobyo kati bwe mwogera ebyo mwongera kuleeta buzibu na kuteesa gavumenti ejja kukomaawo n'okunoonya abantu gyeyongera emirambo n'obuzibu kubanga n'ensi yonna kati kwekiri disaster nagirabyeko abajyogereko e Uganda international media Reuters nga BBC bewuunya Uganda nti what's happened ate jjukira babuuza munnabyabufuzi ali opposite kati Kyagulanyi abannyonnyola bagudde ku Kyagulanyi kati kyabakola kakati nawe kyabakola bagudde ku Alex Waisa Mufumbiro kusanga musajja muzungu n'omunnyonnyole ndi kino kyatandika ddi nti olina ki nti nannema n'agenda agogolinga nnema Uganda naye akasooka atunulira bastaff abagirimu n'atunulira emisala gye bakola ki gye bafuna n'atunulira emmotoka ze bakola ki ndosanga abasinga nga bava muno n'atandika okunoonya mudayirekita bw'amala okuvaawo n'atandika omunoonya gy'asomera gy'asomeseza abaana ebyo byonna byongera damage on the system tebiriimu mirembe so kati buli we muleeta ekyo n'okukendeeza okunoonya abafu kukendeera kuba mulambo gwe tujjayo damage mu risk management aba Red Cross bangaye kasaziwere ennaku 3 amazima matuufu tuba no risk management ennaku 3 walaba omukazi eyafa ng'akuba essimu ye yali mukalina kimuziika ndowooza n'asigala mu nsonda ennyumba nangobwaga nti oba yagwako sayidi imu n'asigala nga mulamu yafa bugumu yabaga mutuyambe ebbugumu litutta mutuyambe naye nga tewaliwo na muntu ayinza kuloketinga nti ennyumba eno ye first of all ebisaaniiko byali tebisobola na kuvaawo olw'ensonga byali tebirina we biraga kubanga singa byali biga nti bitikibwa ne mumalayo twakitanga bisatu ne zijjaawo zitika zikola ki musaawa nga mukaaga muba musobodde okutaasa ensi naye kati obijja wano ate obibikka kwoli kubanga jjukira wano waliwo akayumba k'otaategedde naye nako mulimu omwana gye yawagamidde kati gw'onoonya eriwa eyo its man made problem yakoleddwa bukolebwa ng'ekolebwa system gavumenti etuliddemu olukwe yatutegeeza ejja kutukuuma n'ebintu byaffe abantu bafudde n'ebyabyo byafudde Haji singa gwabadde nga tumaliza ku nsonga singa gwabadde president w'eggwanga lino olina minister wa disaster ali awo ne ministry number olina OPM oba prime minister's office Nabbanja ne banne bonna abavunaanyizibwa ku ekyo olina KCCA olina executive olina baani abantu bonna boolaga nti bayivu bamanye ekyokukola wano mu Kampala kyenewunya tulina bayinginiya ababikka obubisi ebinnya mu nguudo nabiyiwamu obuyiye ettaka simanyi bw'osobola kubeera ng'ohandolinga kizibu ekyo naye obuzibu era tujja buzayo ku exercise president yatugamba gavumenti ye abavubi ekyo kyenjagala osooka otegeere kikyosuubira mu gavumenti y'abavubi kubanga first of all ne bwe yali badde alina kyasobola okukola tebasobola tebalina kyebayinza kukola prime minister bwe yazze akugambye asoma kiwandiiko kya president tewaliwo prime minister oba vice president asituka mu nyumba ng'agenze ne mind ye nti guno omukolo gwengenzeeko eno statement gyegenda okukola ki kusomera abantu simu yeesooka basecurity ne bamutayipingira mangu nnyo kyo ne bakimusindikira ku simu kyagenda okukola ki okusoma kuba nabo basigala kati baziisi vice president muziisi prime minister muziisi abasinga bonna baziisi batwala amabugo tebakyaleeta buwongo kakati tetulina kintu kyetusuubira mu bano bwe yatugamba nti bano bavubi bange mulimu ekintu kyotunulira wano samukyoyo ayogera ebintu ne mulabanga musajja ajerega oluusi tajerega ajja nagamba nti mulimu omuntu gw'otunulira nga tali supposed na kukola kino tasobola kujjako omupiira gwa mmotoka
ate omusanga mu boneti mbu agenda kusiba yingini olwaba agenda kukola ki lyeryo eggwanga lye tulimu. yes katuli mu kugambulinga President Museveni kyena kugambye nti kati ensi eno okuddamu okutuula ebisigadde byonna tewali biyinza kuddamu kutuula kukendeeza kusala expenditure yonna baminisita basiiga baweewo MP tubajjewo kati MP bali mu kwezimbira kizimbe tebajjawe batuula bali mu kufuna bukadde 3 nodira dokita n'afuna emitwalo 3 mitwalo 5 miliyoni eyagwa senior 4 senior 6 n'agatta empapula zaali mu parliament obukale 10 ago nogamba nti ensi egenda kukolera omuntu eyagatta empapula kuba bonna abalina bonna empapula ngatte buki abantu abatali supposed yadde kulinnya ku madala ga parliament mu MP bafuna obukadde 3 amakumi aga empapula yagatta ngatte omusawo yamala emyaka egisoba mu 5 mwe muli ne bano ba Bedi Bwanika yasoma bya busolo dokita yasoma ebyobusolo aba dokita w'amaanyi kubanga embwa teyogera embwa bajetika boti zibagisuulawo gutatandika okunoonya ebigiruma wamala bakutwala n'ogandi munnaikulu saalidde bwe nateseeka nensesema dokita atandika okufolowinga obulwadde bwe era oba mwangu bwe nakuwaddategalire wabadde kiwatuuya nti teryantuuyanyiza era nalidderiddeko n'amanya nti kati obulwadde mbukoze eki kakati bwe muli Babwanika baasoma ebisolo bali mu parliament balina omuntu eyagatta ki empapula za senior 6 ate bamala okugatta empapula za senior 6 tebasobola kutuula kubanga abasajja emyaka 5 emyaka 15 bamala omwo baali badde basomeddemu omulimu omunene bakusasula obukadde 30 allowance ozifuna funa abaana babamala ekiro osome mu njuyo si kusoma kufuna degree research na knowledge naye muno mbeera omu tasobola kusoma tayinza kwepresidinga himself ekiwandiiko tamanyi nekyagenda kwogera aboozabuuza olwali tugenda kuki pulezidenti agwawo ayagala ki nti olwalero kulonda ne baggwayo kuba bagenda kuwanika mikono okitegera nakugamba onomala openinga gundi bulungi nyawo debate za parliament noga nti mwe panedeno eno panedeno abantu tebajja mu parliament yomu nti olwalero nti gundi olondeddwa ogenda ku presidinga ku kino nti ogenda nani nti ogenda ne Sseggona tajja akyakumalira obudde amanya nti ngudde mu mbeeza Sseggona akolo katujje ate ne program oba eya conventions tutegere n'ekibiina ekijja ekya FDC katujje temuvaawo Uganda eyenkya